ki bye balina okumanya by'omanyiko by'oba oyogera kitegeera bwe buvunaanyizibwa obukukakatako nga munnayuganda yeko okuzimba Uganda eyaleero n'ey'enkya Uganda bwetyo bwegenda osigalawo naffe okugisangawo abaaliwo balina bye baasobolanga okukola Uganda okusigalawo kubanga kati baganda bange ffe abavubuka abaliwo guno omulembe tetulina mataka nga gabakitaffe ge baalinanga ng'omuntu omu abeera ne yiikazi nga 12 yiikazi 2 mmeka kubanga ensi yali ekyalimu abantu batono ate ne bye baakolanga byali bikyalina obulamu nga bitambula bulungi nga bano abasibira mu bbwa tebanajja kusaanya nsi yaffe okitegeera ng'ebintu bitambula bulungi era ebyo bye baakola bye byakuuma Uganda olunaku olwaleero okubeera nga ekyayitibwa Uganda nebeera ng'erina n'ebifo bimwe baali bagimanyidde nti Uganda nsi ya bya bulimi baalimanga ebya siriasi ge gamanyi ge baagatta ku nsi yaabwe kitegeera naye kati ebintu bigenda bikyuka kitegeera muganda wange bigenda bikyuka tekyali eri Uganda gye baamanya nti Uganda is agriculture country nedda bigenze bikyuka naye mu kukyuka ffe tugenda kukolawo kiki kye bagenda omanya ku Uganda baganda bange no revolution gye tulimu we tuba twagala okuzaayo ensi yaffe ku map n'okugisukkulumya kukusinga bwe yali tetulina kusirika teweenyoma akakatono k'osobola okukola kakole yogera ku lw'eggwanga lyo teryagenda kutta oba wooli osobola okwogera bw'oba wooli nga tosobola kwogera ng'olina kola kikolwa ky'osobola okukola ky'oba okola okitegeera bw'oba wooli nga chairman akola ebintu ebitajjansa mu society mumulabiseeyi kulembeze yatugamba tulabise buli kimu bw'oba nga wooli waliwo ensonga ezitagenda bulungi oluguudo lufu myala gisaze mu bantu abantu bafa naye nga kiva ku bulagajjavu bwa gavumenti etukulembera muganda wange labisa buli ekisaanidde bano abasajja batufugidde mu buzibe bw'amaaso ebbanga lyonna nze nkubuulira singa His Excellency Robert Kyagulanyi naye yali mufuzi nga si mukulembeze bino ebigambo byayogera leero yandibadde tabitugamba bino ebintu bye twogera olwaleero era twandibadde tetubyogera kubanga Uganda emabega twali bazibe b'amaaso twali tetunazibukanga tubiraba naye nga tetufaayo naye yatuleetera okufaayo n'atusomesa n'okumanya eggwanga lyaffe butya bwe tulina oligattako oyo ye mukulembeze kubanga yakimanya abakulembeze be twali twesiguliramu nti gundi oyo bw'agenda n'abaka omuzindaalo n'ayogera ye bwe yatuukayo yakivumbula mu palamenti n'amanya nti bano si bali kubangako ku mulamwa gwa kukyusa nsi tebabangako na bigendererwa bya kununula ggwanga lino mu mikono gya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni n'ate yagenda okutuuka nga basajja bali ku bizinensi baali ba political dealers okitegeera nga bagendayo jasibo kukutula zidiiru na Museveni badiira kuba ekyamazima singa twalina bannabyabufuzi abaagala okukyusa eggwanga nga bo bwe beeyita nti basajja bakujjukujju era bagezi baludde mu byobufuzi Kyagulanyi mwana muto mu byobufuzi essaawa eno eggwanga lyaffe lyandibadde lyanunulwa dda kuba Museveni talina magezi nti ga rocket science nti yagajja ku mwezi yagayina yekka mu Uganda okusinziira n'ebintu byakozeekoze Museveni adda mu bintu bye baakoledda Museveni akatabo katufugira mu Uganda afugira mu katabo k'Oboti ebintu byonna ebisinga byakola yabikopa ku Oboti kuba ye gavumenti eyamuleetera eyamusomesa Museveni mwe yasomera byonna bino ebintu byakola kati ddala bwe tuba nga twalina abasajja abakugu abayivu ng'abo baali tebasobola laba buno obukodyo bwa Museveni bwakola ku ssaawa eno era lwaki baalinga tebamumenya omusajja gwe bayita simanya Mpuuga yamuyita atya yava gy'avudde omuyaayi abanywi b'enjaga abasiyazi nga Bwanika bwe yabyogera be bamenyemenye Museveni omutuusa wano ku ssaawa ya leero baganda bange tetwenyooma twekiririzeemu tugenda kutuuka tuli ku lugendo tunaatera okufundikira tunaatera okutuuka gye tulaga buli muntu kola ky'osobola kanyuga eddoboozi teweenyooma buli muntu bw'obanga olabisa bw'aba kyeyamaani obaani omusajja atutwala mu ggwanga ettuufu lye tulina okubaamu gwe tosobola kuddako awo ne weebuuza gwe Munnayuganda nti bwe baba nga kituufu twalina opposition kulamusizaako muganda wange Siraaje Kaggwa weebale kulayikinga live eno girayikinge tusheyalinge live mpaka Bannayuganda bawere twogere ku nsonga z'ensi yaffe baganda bange mbabuulira kino bwe tuba nga twalinga abasajja bano baalina mission nga baddala mission nabo gye baaliko oyo omusajja gy'atambuza His Excellency
kiki ate kibaleetera okubeera nga bamulwana okufuba okulanga no bamusabira na kufa bufiye essala yaabwe buli ssaawa yonna lyessanyu lye bandiwulidde nga tebakyalaba ku Kyagulanyi lyessanyu tebabeerangako bannabyabufuzi abaagala okununula eggwanga nedda tebaagalangako ku Museveni ave mu ntebe eyo nedda kubanga bo bali mu kukutula ziddiiru ate nga balengerera ddala singa His Excellency Kyagulanyi alinnya mu ntebe y'eggwanga bepaba tewagenda kuddamu kubaawo kukutula ddiiru nejjo nabaddeko ku live wano ne mbagamba nze nti bwe tugenda mu Uganda empya eya His Excellency Robert Kyagulanyi tewagenda kubaayo opposition parties His Excellency zaategeka yeffe bennyini abantu yensonga lwaki yasookera kutujja n'atusomesa ti power belongs to the people ayeryeteeka akawaayiro akakali mu ssemateeka n'akatusomesa bulungi najja n'ekisinde ekya people power n'akusitula ggwe n'asitula amaanyi go ggwe otegeera amaanyi ge eri ensi yo n'akugamba labisa buli nsonga buuza abakulembeze ebibuuzo abo ba leaders baffe be tuyita ba leaders bali accountable ku bintu ebitagenda maaso mu ggwanga lyaffe bulungi mu ggwanga lyaffe naye ku mulembe gwa Museveni mukulembeze ekyali accountable laba abantu abafiiridde mu kitezi mukulembeze ekyali accountable n'abantu 3 ne bafa lwa bulagajjavu bw'abantu nga 3-2 naye ng'ekituufu ssente zifuluma buli kimu kikolebwa abasajja ssente ne bazeekomya ne batwala bugalo friend bwabwe Dubai kudigida ne batwala baana baabwe somera mu America okitegeera Bannayuganda ne batokomoka Bannayuganda ne batokomoka okitegeera kusawa yalera ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe naye nga abasajja beefudde abatabiraba abasajja beefudde abatasobola byogerako kati nalabye eri abantu be bagoba ku ttaka mbu simanya lya balefigi kyokka bagoba abanansi ku ttaka wabula baliterekera abalefigi kati omulefigi lwaki oleeta olefigi ajje ng'ate ne mu nsi yo gwe mwogamba nti okulembera mukyalimu abantu abakyasiikingewo okubeera babundabunda kyokka onaayiza abatali bannansi olw'okubanga oyagala okwefuula mbu iwe oli good person kyogamba ab'ebweru gwe bw'oyagala ennyo okuyamba be bakusanyusa bwe ziba nga siddiiru zammwe kati ku ssaawa eno waliwo ekiteeso ekyayise olunaku lw'eggulu oba nalabye ensi ya Netherland eyo yakutudde egenda kutula ddiiru oba baakutudde nadda ne gavumenti ya Uganda bagenda kukola kiri Rwanda kye yali ekola ne Bungereza Netherland yagala kutikka buli mulefigi ali mu Netherland gwe atafuna gwe batakkiriza aba bali bagenzo seeking asylum babatikke babayiwe Uganda nga ne bana Uganda abatafuna mwe bali office ya immigration betawa gundi asylum mu Netherland bagenda batikka babayiwe Uganda nalabye simanyo akachala ke kani aka minister ka foreign affairs za Netherland kakilaka simanya kilaka bichi Reni kilaka kachala ne mu Uganda ne bakutula ddiiru era bagenda sasulirako sente nyingi naye Museveni olw'okuba banaddiiru Netherland yagambye ejja sasulira buli kimu buli refugee ejja musasulira Museveni ezo sente awulira nga tayagala zimuyiteko kyokka nga abanansi mu ggwanga bakyaliyo babagoba ku mataka agaawo ate kwe batudde ne bagamba mbu bagaterekera ba refugee lwaki mutuleetera ba refugee nga naffe abali mu ggwanga temusobola tuketalingira buli simanya mu refugee bagenda musasulira sente meka government ya Netherlands lwaki mubaleeta lwaki temubalekaayo mu Netherland gye bagenda yola nalabye basoma b'amawanga oba meka Nigeria simanya Congo biki amawanga agakusinga naddala n'ag'omu mu East Africa ge bagenda okusinga kuyuwa babaleete babayiwe mu Uganda naye nga lwaki mukutula ziddiiru nga ne bannansi tebannabaako kwe balowooleze kye mwabalowoozezzaako abasajja be twalowoozanga nti be bagenda otununula bisajja biri mu kutula ddiiru na Museveni tebaagalira ddala ayogera ku gavumenti ya Museveni Bannayuganda naffe twebeereremu baganda bange tuzuukuke ku luno tetulonda ba political dealers we mubanga tutuuse mu kulonda mubeere nga mulina amaaso amoogi bana byabufuzi bwe bajjayo kuba bu campaign bwabwe ne wabanga kuwadde obunyu bwe n'obujaani busukaali bukwate buteeke mu nkwawa mala mubuze ebibuzo ebitegeerekeke ebirimu amagezi ffe tetuli ku kulonda munnabyabufuzi omumubuuza ebibuuzo omubuuza oli munnabyabufuzi oli munnayuganda bwakuddamu ndi munnabyabufuzi tomuwa kalulu Uganda tetwagalangako bannabyabufuzi mulaba be batutuusizza
twagala londa bannayuganda. Amini yali musajja munnayuganda, y'ensonga lwaki yakola ebintu mu myaka 8 gye yafugira ku ntebe y'eggwanga. Museveni byati atoba nabyo kusanyawo mu myaka 4 ge yakamala ku ntebe. Kuba yali munnansi mu myaka 8 gye yafugira ng'ate gyalimu n'okumusumbuwa olutalo ng'ali mu dduka naye ng'ereno bw'akolera eggwanga lye. Kati baganda bange tewabangayo omuntu akulimba nti munnabyabufuzi be bategeera ennyo be bagenda okukolera eggwanga eryo. Y'ensonga lwaki His Excellency buli lwafuna omukisa abagamba temwesiga bannabyabufuzi. Omuntu okukulembera bannansi ffenna twandibadde bakulembeze naye ffenna tetusobola beera mu ntebe ya ggwanga. Kitegeera. Tekyetaagisa bitabo bingi, tekyetaagisa magezi ga rocket science. Just kiba kukyetaagisa kwa kuba na bwagazi eri nsi yo. Kitegeera muganda wange. Bwagazi just eri nsi yo. N'omanya nti bannansi tebalina malwaliro. N'onoonya abantu abakuguka mu kuzimba ne bazimba amalwaliro, n'onoonya abakuguka mu bujjanjabi n'oteekamu abakuguka mu bujjanjabi abasomye obusawo we bali. Ebyo byetaaga magezi ga maanyi nnyo. N'onoonya abamanyi okukola amadagala mu nsi gye bagakolera n'ogaleeta n'ogasuubulayo ku musente z'omuwi w'omusolo. Museveni State House ye ekozesa biliyoni 2 buli lunaku mu obukadde 8. Mwalabye wano omusajja omungereza yazimbye eddwaliro lya biliyoni 1. Kitegeeza Museveni buli lunaku ngeri eddwaliro oyo omusajja lye yazimbye mu kitundu wonna we yalizimbye. Museveni buli lunaku ayonoona amalwaliro aga 3 agasobola okujjanjaba abantu obulungi bannayuganda. Kati gwe kibazeemu Museveni sente zakozesa buli lunaku biliyoni 2 mu obukadde 8 mu State House ye nga zibadde zigenda ne zizimba amalwaliro ngeri omusajja lye yazimbye. Buli mu katawuni mu Uganda tekabaamu eddwaliro. Buli kabuga mu Uganda tekabaamu eddwaliro erijjanjabira ddala omuntu serious n'awona, kuba omusajja yamaze kulaba ng'agenda fiira mu Uganda n'amanyi obuzibu buvaawa nti tebalina malwaliro. Gwe kubyamu n'omulukabuluka akaluka akatono kandibadde n'eddwaliro eriri ku level y'oyo omusajja lye yazimbye. Gwe mu Museveni bw'abanga buli lunaku asipendinga biliyoni 2 mu obukadde 8 ku State House. Nenga mu State House Museveni yeetaaga ki? Ekimwonoonyesa ezo zonna ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omusajja bw'aba yasobodde ozimba eddwaliro eririmu ebitanda 6 ku biliyoni 1 ng'ate si bye byokka ebirimu, nga mulimu n'ebintu ebirala era ebikola eddwaliro. Baganda bange tulina okuzuukuka. Ku mulundi guno mbeegayiridde nnyo abasajja bafubye kyova olaba olw'okuba bategedde nti tubagwiridde mu ddiiru zaabwe nnyingi. Bafuba kati bavuga kigundi kibiru kyekulondera ba president mu parliament. Naye bino bye bintu bye tulina okujja wano twogereko, tusimbire kuuli, tusomese bannaffe abatannabuuka. Ate bannayuganda bangi buli omu amanyi nti yeetaaga enkyukakyuka. Naye eriyo bannayuganda abatafaayo. Naye kino tekikoma wano ku kyakwagala nkyukakyuka na kuteekako nti oba tuteekeko president omupya. Nedda baganda bange, tetwagala bwagazi teekako president mupya. Ensonga lwaki nze nkugamba buli lwenjogera nti Kyagulanyi ensonga lwaki atuzuukusa obwongo buli lwayogera. Ayagala tuzuukuke nti ne bw'anaaba ng'agenze ng'atudde ku ntebe kuba yabagamba ye ayagala ekisanja eki asobola okugendako nga tumutaddeko n'avaako n'aba ng'ate avuddeko. Bw'oba nga tewawangayo buno budde kutegeera bigenda maaso mu ggwanga lyo nga bwe yayagala ozuukuke. Era tukyayinza omuteekako bw'amala ati okuvaako ne kuddako ate era ne kuddako omutujju omulala. Naye bw'oba nga wawaayo obudde n'otegeera ebigenda maaso mu ggwanga lyo, ono history okitegeera. Ono history gw'oba okola oba ojja kuba ng'olina ebyokugamba abaana bo oba bazzukulu bo nti bannaaye twalina akasajja ka Museveni kaatucyocyomya. Naye mu kufaayo ennyo okumanya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe twazuukukusibwa obwongo ne twogera n'obuulira bazzukulu bo nti bwe mulabanga omuntu alina obubonero bwe buti ne bwe buti obufaanana ng'obw'oyo omusajja gwe mbanyumizaako, temumwesiganga n'entebe y'eggwanga. Awo era ojja kuba ozimbye Uganda eyaleero, Uganda ey'enkya ne Uganda eriddawo emirembe gyonna, kubanga n'abaana bo bali bane history nti jjajja waffe yatunyumiza ku kasajja akaacocyomya eggwanga lino okulizza mu buyinike. N'akaalina obubonero obufaanana nawe buti, bino bye bikolobero bye kaakola. Ne gundi ono gwe twagala olonda tumulaba alinamu empisa ezifaanagana ezo, tetumulonda. Y'ensonga lwaki baganda bange tubeera wano nga twogera.
nti banaye buli munnayuganda afeeyo eri eggwanga lyo, yogera ku lw'eggwanga lyo oba baako kyokola ku lw'eggwanga lyo. Tetwogera nti bino bya leero byakussa His Excellency mu ntebe bikomaawo. His Excellency Kyagulanyi newe tunaamussa mu ntebe, naye ng'era towaddeeyo budde kumanya bigenda mu ggwanga lyo maaso. Ne mu gavumenti ye era wajja vaayo ebisoba. Naye bw'olibeera towafaayo kumanya, tojja kumanya nti ekyo kyasoba. Kuba nabo si ba malayika, bajja kubaako ebibasobako. Ng'osobola okujja wano n'okola eddoboozi ne libatuukako ne baga naye ono omuvubuka kye yayogedde kituufu, tubadde wano tusobezza tusobye. Kitegeera n'oba wabula. Baganda bange twebeereremu. Ensonga lwaki tujja wano buli ssaawa okubajjukiza ku lw'okwagala eggwanga, ku lw'okuwaayo obudde bwaffe eri eggwanga. Tulina ebyokukola si nti tetuba na byakola, tubeera nabyo. Naye tetukoma wano kwogera bwogezi. Bino ebigambo bye twogerako bijja kutusigala mu mutwe gwo, bijja kubeera mu bwongo bwo, bye biriba history gw'olinnyonnyola abaana bo oba abazzukulu bo, ate nabo babisinziira okwo batunuulire obukulembeze bwabwe bwe baliba nabo mu kiseera ekyo. Naye oliwulira otya mu bukulembeze mu biseera ebyo gwe mukadde aliwo nga mwatoba okuteeka Uganda bweribeera oba Uganda empya, nga kituufu mu mwabeera n'omukulembeze wammwe gwe mwalonda oba gwe mwateekako n'atereeza eggwanga, ate ne liddayo ne liddamu ne lidda mu mikono gy'omuntu omukyamu. Gwoba ogenda kuwulira otya ng'oli mukadde okaddiye tokyalina maanyi. Naye ekijja oviirako ebyo byonna bye bino kubagambanga banaye muweeyo obudde eri eggwanga lyammwe naye nga temusobola libuwaayo. Tolina kyogenda gamba abantu oba tukirina, kuba ku ssaawa eno ekyamazima twandibadde twatandika dde okubaako bye tuwandiika n'okuwandiika ng'abavubuka b'omulembe guno, abawandiisi b'ebitabo. Buno obukulembeze mulina obuwandiikako, the downfall of Tutsi dynasty ya Museveni, muba mulina obuwandiikako tusobole okukipinga records. Kubanga singa naffe tujja kuno ne twogera ebigambo byonna tubyogera, naye singa tetwalina history gwe batusomesezaako, okitegeera, gwe batusomesezaako, twandibadde tetulina byakwogera oba twandibadde tetulina byakulabirako. Naye ensonga lwaki tetukunga bukunzi nti bannange mujje tukunge tujjeko Museveni, nedda. Bino bitukuuma n'okutereka ebyafaayo. Muli munnayuganda abeera alert, abeera awakened azuukuke, amanye ebigenda mu maaso mu ggwanga lye. Tebikoma ku kuteekako buteesi Bobi Wine atuule ku ntebe y'eggwanga, nedda. Ofeeyo tandika okugoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo, nti omukulembeze omuntu yenna ali mu kifaananyi ky'obukulembeze bw'aba ayogedde statement ye n'ategeeza ki, palamenti baayogedde bino babadde bategeeza ki, bino ebiteeka bye baayisizza kitegeeza ki. Tine bwe tunaaba tutadde gavumenti ya His Excellency Kyagulanyi mu ntebe, nabo si ba malayika, bajja kuba balina ebisobye. Ng'osobola ovaayo n'owabula ne bagamba yeeyo muwala n'oyo kituufu wano twabadde tugenda kukola ensobi, kitegeere. Naye bw'otaabeere nga tofaayo, onaabaako ki ky'onaawabula gavumenti. Era buli tteeka lye banaaleeta, ensonga lwaki ka Museveni katukala kaserino lyonna ebbanga tetwafangayo ku byabufuzi, twabeeranga mu bya Man U Arsenal, byabayimbi ebyekisiru, bo bali eri bayoola musimbi gwabwe nga betubeerako. Nze ndi ttiimu gundi, nze ndi ttiimu Gagamere, ebintu ebitalina makulu, ebiteeka byonna ne babiyisa. Kuba ekituufu waliwo ebiseera mwe bajjirawo ebikomo ly'ebisanja, waliwo abavubuka abaaliwo. Ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti waliwo abavubuka abaaliwo, naye ng'ebyo ebiseera babeera mu Man U Arsenal, babeera mu bayimbi. Nze ndi Gagamero biki, ndi faani wa Firebase, bye twabeerangamu ebyo nga teri yasobola lezinga ddoboozi. Oba osanga eggwanga lyaffe teryandituuse wano ku ssaawa ya leero weriri. Ne buli muvubuka kyetuva tukukoowoola buli lunaku banaye twenyigire mu nsonga z'eggwanga lyaffe, tekikoma wano ku kutuuza butuuza Bobi Wine mu ntebe, tekikoma ku kuteeka buteesi, wabula kisitula eggwanga lyaffe. Ne we tunaaba tutuuzizza His Excellency nze nkugambye mu ntebe, era nayo gavumenti yejja kwetaagako okubaako abawabuzi, kuba nabo tebajja baba malayika,
bajja baako ebibasobako ne bwe tunaabanga nga yatufuze bulungi n'avaako kuba yagamba tagenda malako bbanga ajagala ekisanja eki kitegeera ate watya nga yakatabu ati entebe ne tuddamu ate ne tugwa mu mukono gwa Nakyemalira era bw'oba tewafangayo era ebigenda maaso tojja bifaako bijja mmala kunyigiriza kutuuka ku muntu asembayo ate ng'ebyo ebiseera ojja kuba muntu mukulu ng'okuze okaddiye okitegeera kuba buli mwaka ogugenda tegudda bw'otunuulira tulinga abaakamala okuva mu kulonda naye tutuno tugenda kudda mu 2026 enkya wano emyaka 5 bwe gikubuliramu olowooza oba okyali muto n'emyaka emirala 5 ne gikuyingira emyaka 10 n'ogisuula wali ne bw'oba nga wali wakazaalibwa oli wa mwaka gumu oba n'emyaka 10 emirala 5 oba na 15 kitegeeza otandise okula oli muntu mukulu kitegeeza kyetuva tubakunga bannange buli lunaku munaatusonyiwanga obasamira si ffeffe kando si nti tubasamira nti twagala nnyo nti oba tetulina byakkola tubirina naye tukunga buli munnayuganda afeeyo eri eggwanga lye jasi tuno ku kintu kyakufaayo bufi eri eggwanga lye osobola omanya ebigenda mu maaso bintu bingi abasajja bye bayisaawo ate ng'ebimu babituteeraawo nga tuba tusobola n'obbiraba ng'osobola n'ovaayo n'okyogerako oba n'osindika eddoboozi oba tosobola kyogerako n'okigamba abasobola okyogerako kati ku ssaawa ya leero twalabye baganda baffe mbagambye bali eri bakaaba gavumenti simanya minisita wa biki yabagoba ku ttaka naye ate gavumenti ya Uganda eri mu kutula ddiiru na gavumenti ya Netherland basindike ba refugee abagenda ab'omu nsi za Afirika zonna nga Bungereza we yali ekutula ne Rwanda ddiiru kitegeera babasindike Uganda kyokka banansi abaffe mu Uganda abanansi nga n'ettaka lyabwe babundabunda mu ggwanga erya Uganda wabula ate balizavingibwe ba refugee olw'okuba bagirako omusimbi gavumenti eriyo teyagala bantu bali naye Museveni tabalinaako buzibu agenda basembeza Uganda efuuka dumping site nti biri bali lwaki bali tebaagala bagwira waabwe ate nga be batuviirako n'okugenda eyo nga tubundabunda amawanga gaabwe bibatuleetera bino byonna ebyokugenda ewaabwe be batusibako bino Museveni ebikulembeze ebinakyemalira babiwa obukuumi babiwa amamundu ne bijja ne bifutubala ku bannansi kubanga bo bakutula nabyo ziddiiru kati lwaki bwe tuddukira ewaabwe ate batutikka ne batuzza kuno kwegamba yo omwana w'omuddugavu baamutegekeraawo kubeera ng'abonaabona east or west eka omanda awe olina kubeera ng'obonaabona obeeraawo wakati gy'oddukira tebakwagala n'ewammwe yennyini gyewandiise waka obonaabona kati bannange we tubeera kuno nga tukanyuga emimwa nga tubagamba muzuukuke twerwane kati lisiti ewaffe yo ewammwe woyita ewammwe woobeera n'omukisa ogw'okulwanirawo nga teri akuba ku mukono okyasobola ng'obudde bukyaliwo naye bwe weebaka obudde butuuka nga ne gy'oyita ewammwe tokyasobola kulwanirawo abasajja bali mu mission eri mu giya yakutwala Uganda nebino ebintu we tubibagamba muwoza abo abaana ba people power abaana b'ebyobufuzi mwatutamya ebyobufuzi biki kati ye bwe biki bye tunayogera bitali mu bya bufuzi kitegeera eggwanga balitwala baganda bange muyina okuzuukuka ekyo ne mukiteeka mu mitwe gyammwe leero oli muvubuka muto owulira oli muvubuka muteera bino teweetaaga bimanya weetaaga kubeera mu bulamu kulya bulamu obwo okubeera mu mabiiki kusula mu bbaala naye naffe bwe twabeerera nga tuwulira amaanyi aga myaka egy'ekivubuka myaka 19 18 20 egyo emyaka gye gitagambwako tegiwabulwa twagikozesamu ebyo era naffe twabeera mu mabaala oba osanga ebyo ebiseera eggwanga teryandibadde wano singa we twali twazuukukira oba singa we twazuukukira eggwanga lyaffe teryandituuse wano naye kati n'omuntu n'obeera n'emitwalo 5 nga tegirina makulu sente za Uganda zibbiddwa kuva Museveni lwe yalinnya mu ntebe sente za Uganda tezirina value esente tulina esente ze bakuba naye nga zigenda mu nsawo z'abuntu sekinoomu gwe weebuuze obwataano babukuba
era ku ssente z'omuwi w'omusolo ne bafulumya essente nusu 5 gafuluma kuba tebagawerangako e Uganda nti tegakyakola naye ago gagenda ku akawunti ya muntu omu nga bwe bagakubye gonna ne bagayiwa ku akawunti y'omuntu 10 nakyo kyavaawo kyasooka kutakula ya time ne kivaawo ebibiri nabyo tebikyakola ssente z'e Uganda kati ndowooza zitandikira ku nusu 5 sinakindi 10 nyenga soko weebuuza 10 olulamba lugula ki osobola olulyako emmere n'okkuta terusobola nakuliisa genda okebera 10 lw'ensi endala tobuuka na mawanga tojja mu g'ebulaaya kebera 10 lw'e Rwanda olabe lugula ki olabe luzitowa lutya kebera olw'e Kenya kebera 10 lw'e Kenya awe woke waffe ku mulirwano Kenya n'ebiri byonna ssente zenkugambye noti zenkugambye zibbibwa muntu omu zigenda ku akawunti z'abantu sekinnoomu okitegeera zigenda ku akawunti z'abantu sekinnoomu olwataano lufuluma buli mu kupulintinga ssente balukuba teruli mu saturation ya Uganda 10 kifuluma tekiri mu saturation ebibiri tebiri mu saturation ezo zonna ssente zibbibwa ate nga gwe bw'otunula bw'otyo kalensi ya Uganda gw'ogirabanga olaba simanyi omanye etandikira ku 5 baakulimba mukwano tutandikira ku cents tulinayo ne cents 25 cents 2 ne cents 1 ne cents 5 zonna sente gye ziri cents 10 kitegedde ezo sente zalingawo nga zikola mu Shoprite ya Janet era nga yokka gye zikola ezo ssente abaazirabako abaalinga bagula ebintu mu Shoprite mwazirabako sijja kugamba nti mujja kuŋŋa nti neeyogeza bitali naye ng'eno mu saturation ya wabweru bakulaga tutandikira ku lwataano naye nga bo okukikola batyo olwawo baali balina babbirawo ssente era ezo ssente nga zikola mu Shoprite yokka kitegeera naye kati bwe baamala okubba oba ne balaba nga bibakoza loosi Shoprite ne bazijjawo kitegeera naye baganda bange bino bye bitukeeza wano ne bitwogeza si nti tetulina byakkola tuba tulina ebyokkola bingi naye tewali kyojja kukola kikutambulire mu ggwanga effu oba weerimba tewali kyogenda kukola kitambule y'ensonga lwaki buli munansi akaaba bizinensi zaafa ssente tezikyalabika naye nga babagambye mu nsi yonna mu Uganda lwaki bizinensi gye zisinga okufa amawanga gali eri gakola ebintu go lwaki tegakaaba nnyo nga ffe lwaki ffe abakaaba bizinensi zaafa buli omu waali akaaba naye kati tunaakoma ddi okkaaba we tunaaba tetuyimukiddemu tusuubirayo mwoyo mutuukirivu nti Katonda agenda kujja mu bbanga ajjeko Museveni ffe tulina okusitukiramu enjala bw'eba ekuluma okeera ku makya n'ofuluma mu nnyumba yo n'ogenda onoonya ssente n'ofuna ekinaagulira amagala eddiba oba n'ofuna ssente z'onaalya ekitegeera lwaki obeera awo ng'olomba ng'oli mu kuyimba oluyimba olutakoma embeera yakyuka obwavu bungi naye nga mwobwo ebyo bintu ebikkaabya obwavu okeera ku makya buli lunaku n'ogenda okola lwaki okeera ku makya n'ogenda okola ate n'okaaba obwavu bungi ng'olowooza kiva ku ki kyogamba ebintu tugeze otunda dduuka ebintu by'otunda mu dduuka abantu baakoma dde obikozesa tebikyakola nti tebakyabyetaaga mu bulamu bw'ensi nedda babyetaaga naye lwaki bwe baba babyetaaga ogenda n'okola ng'ate otunda bye beetaaga ate n'otafuna ssente n'oddamu n'ogamba embeera mbi oba edduuka walissa mu ddungu nti teri bantu liri mu kitundu omuli abantu naye embeera eno eseetingibwa bano abatufuga bannabyabufuzi akitegeera tetulina bakulembeze tulina bafufuggazi bafuzi ekigambo obufuzi kiggwayo bufufuggazi bafufuggazi singa eggwanga lyaffe lyali likulemberwa bukulemberwa singa tuli bulungi omukulembeze awuliriza ensonga z'abantu abamuwulize omukulembeze akolera abantu abamukozi omukulembeze amanya omukulembeze awulira ennaku eri abantu omukulembeze ayagala abaneraavu akitegeera
ne bano bafuzi nti kino kiri bwe kiti nti nze ngambye kirina kuba kiti kyensonga lwaki muwulira nnyo ogwo ogugamba order from above e Uganda above yani ali above eyo Uganda fena tugirinako equal rights tugirinako kyenkanyi tugivunaanyizibwako kyenkanyi kitegeere oli wadde mbokeera ku makya n'otambuli n'okozesa oluguudo oli wadde mbokeera ku makya n'okola buli ekikuwa emirembe naye laba ozuukuka ku makya ng'ogenda kukola ku ssaawa 2 minisita n'ava gye yavudde nga yasuzeeyo abo bandibadde bakozi b'abantu bakozi baffe kyenkugambye omukulembeze omutuufu aba mukozi w'abantu naye nga yasuze oba mu biduula bye aludde gye yaludde najja n'abakubira obugombe mumuviire ku kkubo okitegeera n'abakereesa ku mulimu ne basiba ekkubo olw'okuba minisita agenda ne basiba ekkubo pulezidenti agenda muntu agenda mu ddwaliro okitegeera n'afiirwa obulamu. So guys, we have to wake up. This is our own country. No one will fight for us. We are very energetic. We are young youth. Tukyalina amaanyi. We are not old people. These old people, they are the one disturbing us. They have reached that age of retiring. They have reached in their retirement age, but they have refused to leave the offices. So you guys, we have to wake up and fight for our rights before it's too late. We have our savior, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. If we don't do it now, never blame anybody. Never blame anybody. Ingo obudde bukuyiseeko. Tuwestinze time nnyingi nnyo mu bintu ebitali bya makulu. Naye obudde butuyitangako tetwenenyanga omuntu yenna twenenye ffekka baganda bange. Wenenyanga weka. Kubanga we tubeera ano nga tukunga ndi bannayuganda muveeyo tufeeyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Bavubuka bangi tetwagala bino bimanya. Mwena mwe mubeera mu byabufuzi mutuwogganira. Leero byabufuzi. Nye nawe wona atuukira okulowooza nti kati nkuze kanfo kasinge. Ojja kujjukira abasajja baayogeranga ku TikTok bannange. Kale singa nabimanyirawo kituufu wano obusajja bwali butuusizza ensi yaffe. Ate gwe wona agendera ozuukukiranga ate naawe olaba nga kyakuyitako dda kiri too late. Kuba naffe bino ebigambo bye twogera abantu abaaliwo nga muli bavubuka mu biseera bya 2010 2000 bikyawo abavubuka baaliwo okitegeera oba naffe twalinga bavubuka mu 2010 awo 2013 bikinga banambooze babeerako ku zi radio ne boogera naye nga ebyo tugamba ebyo bya banambooze bya bannabyabufuzi okitegeera tetwaba wabudde ensonga lwaki tebaafuna n'amaanyi gajjako kubanga tebaalina sapooti y'abantu nga tulina kubawuliriza buwuliriza twabeeranga baana batonzijukira edda nga tokwatana ku radio ya mukulu ewaka awuliriza mambo bado simanya olupulogulaamu olutindo simanya biki nga ffe tuli bato ebyo tetwagala bimanya ebyo byabo bannabyabufuzi nga be babeera okwo be boogera Bamedi Nsereko nga bakyaza abo bannabyabufuzi ne batulimba so singa abavubuka abaaliwo ogwo mulembe kyogamba singa baawaayo time yaabwe ne babeera nga they participate oba nga beenyigira mu byobufuzi nga bawaayo ne bamanya twandibadde ffe abavubuka abaliwo guno omulembe tetubonaabonana nnyo okutuuka wano akitegeera naye kati abavubuka abaliwo ogwo omulembe be bazeeyi kubeera bannabyabufuzi bonna abaalinga boogera ku ogwo omulembe mubalaba basajja bakulu bakazi bakulu banambooze bakazi bakulu bampuuga basajja bakulu abaatubuddiisanga mu mitwe egibalinga amagye amasusi baseggona basajja bakulu Bamedi Nsereko aba bakyazanga basajja bakulu kitegeera naye waaliwo awo abavubuka abaabeerangawo ku mulembe ogwo abataabiwa budde kati yeffe abavubuka abaliwo ku guno omulembe Kyagulanyi atuzuukusizza tuganya okubitegeera byatugamba tuwoza namwe temutumalira budde buli omwana gwera mu struggle mulowooza mbu struggle ya Kyagulanyi oba n'abo abamugoberera abagirimu
muganda wange bakuzuukusa weebikke naye olwanagana n'akuzuukusa okwebikka olunugira ate n'omala n'ogamba seebase bulungi kire empewo yanfuuye naye ng'abakuyise walwanaganye nabo n'obasambasamba kati twezuukusa twebikke abamu batugamba swago ya Kyagulanyi muganda wange kyokka bw'amala okuddaali ng'amaze okyogera ekyo n'amala n'omuyisaamu akasimu naga muganda embeera mbi nze kale weewuunye nakedde leero mu kibuga ssaawa 12 n'ezi zino ssaawa 7 kimanyi sinafunayo yadde 10 gwe lwaki teweebuuza nti lwaki tonafunayo yadde 10 kyogamba mu Uganda tebakyapulintingamu ssente nze nkubuuzizza ekibuuzo nti bw'oba wakedde mu kibuga n'ofulumya ebintu ng'olina dduuka by'otunda bannayuganda ebintu ebyo baabigula dda buli omu abirina tebakyabyetaaga ensonga lwaki obifulumya ne batajja bigula era gwe n'oteebuuza obuzibu buli luddawa we baba babyetaaga ng'okimanyi by'osuubula byewasuubula babyetaaga lwaki oba teweebuuzaamu obuzibu buli luddawa bino ebintu His Excellency abyogedde ebbanga temulekera bintu bya byabufuzi ku bannabyabufuzi mufeeyo ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga lyammwe bannayuganda abamu tukyalina eyo endowooza nti byannabyabufuzi naffe aboogera ffe nze siri munnabyabufuzi bannabyabufuzi mubalabye beenoonyeza byabwe abasajja babaddewo mubalabye bampuuga abaseggona Beriyasi Besigye bakulaga bavuganya Museveni era balwana okufiirawo kumuggyako balwana bakulaze basinzidde era ne bakulaga lyessuubi lya Uganda bo bokka we batali lyessuubi lya Uganda nti bwe bavaawo Museveni talivaako ne bwe baba nga balwanyisa Museveni muggyako Kyagulanyi atajja na mission nti yakuyeekera nti oba ye ate eggwanga ayagala lijje ku Museveni oba alitwala alisuubuze lwaki tebamwegattako nga balaba baalinako ku maanyi amaanyi tebakyagalina lwaki tebamwegattako lwaki balwana mulwane gwe ekyo tokyebuuza ne n'osanga banno nga balina bye boogerako n'obamalamu amaanyi n'oboogerera kitegeera baganda bange we tutaazuukuke His Excellency yabagamba mu Uganda tetubangako na opposition party twalina opposition tetubangako na opposition twalina opposition on eya OH eyeewuunya obwewuunye ey'abampuuga eyo bebo ba opposition betwalina tetubeerangako n'aba opposition they never opposed Museveni tebamu opposingangako bo baali ba opposition ba bifo kitegeera baliwo ku bifo era we bali comfortable nnyo tebagala n'ayogera ku Museveni abo abasajja boolaba bayivu ono muyaga wa Kiboggwe n'ebigambo bingi nnyo bye bakozesa okukakasa bannansi nti bo bategeevu nnyo boogera n'Oluganda luli olw'ebuziba ono Kyagulanyi wa Kiboggwe bo bayivu okitegeera naye obuuza abayivu abakenkufu lwaki babadde nga tebajjangako Museveni oba tebabadde nayo nakabonero kalaga nti Museveni avaako nkya lwaki tebabadde nako bo abatali ba Kiboggwe abatali bayaga kitegeera tebalagangako kabonero nti Museveni avaako nkya ono ow'Ekiboggwe omuyaga yatulaze ku ssuubi nti Museveni asobola okugambwako era avaako yatuleetedde okubeera nga twogeranga bino buli obusajja bwali bwatutuula ku mitwe nga tugamba oyo waatali ffe tetulina ate kigati gwe oba okyayogera ki munnange ow'ekitiibwa gundi bw'ataayogere ate nze naayogera ki nze omuntu wa bulijjo nga tweyita n'abantu ba bulijjo ssebo nga bali twababuusa oba nga bo bali mu bitiiki naye nga buliyo eri kukutula ziddiiru buliyo obugabanya omusajja eggwanga lyaffe bumugabanya eggwanga lyaffe bumulese yeegabanya nabwe no we bufunako omutemwa mwawulira kino ekisajja ekikulu kikakembombwa tekamwa simanya biki mbwe naffe we tufuna simanyo naffe woolabira nga bagabanya nawe ng'okwata ky'okutta ng'odduka n'owulira abasajja abakulu nga n'ennyindo emugezi emulinga tabbu naye ng'ebyo bye birowoozo byalina eri eggwanga kati mbulire eggwanga tugenda linunula ddi
era bwe muba nga mwali ku mission enunula eggwanga lwaki ate Kyagulanyi atajja na mission nti naye eggwanga alisika litwala litunda butunzi lwaki temumwegattako lwaki mumulwana bulwanyi musika nga mumusika bulengake wansi lwaki mumussa wansi mugamba muli opposition mu opposinga government eriko nono tazze nti wa government nye mumusize akassa mumusize buli kikolobero kyonna babuzeeyo kyokka kimu mugamba nti mukwasi w'abaana tewali kibi kye batannamuteekako era essanyu lyabwe ndowooza ne bakeera ne baba mubabikira abasajja bonna abali ku opposition be basinze n'okutusibako akasajja kano ekyamazima singa twenunula dde obwo obusajja singa bwali kwalaali naye bubaddewo nga bukutola ddiiru busajja bwonna bugaggawadde okumanya tebuvuganyangako Museveni nze njala mumpeeyo munnabyabufuzi omu opposition ku baaliwo abakadde nga yali asibiddwako ne bamulemesa byonna byakola obusajja tubulonda eri nga bunaku ne katuuka mu palamenti mwaka gumu myaka 2 nga kagaga kavundu n'owulira nti eryo ettaka yikazi 2 lya Honorable Gundi bukutula ziddiiru buli political dealers tebwagenda kubeera nga bwopozinga mu kasajja kana akasajja ka Museveni amagezi tekabadde nago gonna kutufuga gino gyonna myaka naye tetubeerangako n'opposition ya ddala opposition beetunda kuva myaka gy'emabega nnyo gw'olaba leero omuntu abadde avuganya ennyo Museveni ng'ali vibrant ng'alina amaanyi enkyo ogenda omuwulira nti ate minisita wa Museveni naba babeti kamya abo bonna Banabbanja Musafiri baali beFDC tunamenya ki tunaleka kibano bonna Banita Amongi tebabeera baali bakulaga nti bajjanga bavuganya gavumenti bubi nnyo tebajagala Nabbanja yaliwo yatabukirako gavumenti ne tugana naye nkeera banaye Museveni akoze Museveni akoze ebikazi ebikulu nga tebiina amagezi Nabbanja takirowooza nga nako nti naye mu mutwe gwe watuukidde ku kifo ekyo nti naye asobola okulembera eggwanga eryo nti teryetaaga nnyo okubeera n'amagezi ga ku mwezi Anita Amongi abeera wali kukulungula lugezigezi lwa bizigo na bugalubindi talowoozangako nti asobola okulembera eggwanga eryo bo balaba nga Museveni yalina amagezi agasembayo agasukiridde bano bampuuga bonna tebalina amagezi balowooza nti bo tebasobola tebawezanga oba myaka gikulembera Uganda beagala awo mu opposition tebaagala n'abagambirako ku bifo byabwe era olaba ng'amaanyi bateekamu mangi nnyo singa ogenda n'obavuganya ekyo ekifo kya Honorable Mpuuga temumwogerako kya wakitiibwa eyo ye structure gye baali batuzimbiramu bannayuganda tubeere awo ekifo ky'owekitiibwa tekyogerwako ekifo kya wakitiibwa awo Gundi yasobolawo awo ate Mpuuga yasobolawo awo tewali mulala asobolawo kitegeera nga we batuzimbira we tulina okubeera ali ekkomo baganda bange tuzuukuke twebeereremu bwe tuteebereramu teri agenda tubeereramu mbabuulira bino bya ddala teri agenda tubeereramu gwe omuvubuka yenna ali eyo nga olowooza togenda kwenyigira mu byabufuzi by'ebyobufuzi bijja kwereetera bikwenyigisizeemu lwampaka ojja byenyigiramu lwampaka kitegeera ojja byenyigiramu lwampaka oba oyagala oba toyagala naye tetubeera kuno nti tubakunga nti kubanga tetulina byakkola ekyo nkibaddamu kibajjukiza ebyokola tubeera nabyo biyitirivu naye olw'okuba nga twagala buli muvubuka asisimuke tuve mu biri naffe tuba tugezaako balaga nti naffe bye twasobya okitegeera naffe twasuula nnyo oba osanga abo bannamboze we bakulukutiranga n'akasajja singa twabawa sapooti we batusomeseza ebyo simanya bimambo bado ekimeeza simanya pologulaamu olutindo singa twabayirangawo omubiri nga waliwo abavubuka abaali bazuukusebya ebiseera osanga eggwanga lyaffe singa twalinunula dda kitegeera naye twabeeranga nga tusirise naffe tubeera mu kunywa bbiya twabeeranga mu kuba bibaala kuwagira bayimbi
abayimbi be twawagiranga ebyo ebiseera baatuvaamu dda okitegeera twabeeranga mu bintu by'abayimbi bya mipiira mani Arsenal nga bye tulimu n'ekino kintu kye tugezaako bagamba abavubuka mmwe muzuukuke tekikoma ku kuteeka his excellence mu ntebe okitegeera tekikoma ku kuteeka his excellence mu ntebe tumuteekamu n'osigala ng'ozuukuse ng'ogoberera n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo okitegeera bwe kityo bwe kisigenda okubeera kubanga leero bw'onaaba tozuukuse enkya history ki gw'ogenda onnyumiza abazzukulu bo history ki gw'ogenda onnyumiza abazzukulu bo tewagenda ba history gw'ogenda nnyumiza abazzukulu bo kubanga ojja ba tewafaayo maaso eri bigenda maaso mu ggwanga lyo ojja ba tewafaayo zino live temuzijjumbira naye singa mbadde wano nga nnoonya nga kuliko kuno abanoonya vibe ku vibe baganda bange twebeereremu tetubeerangako na kibiina ky'opposition mu Uganda kubanga bano banaddiira baddiira ba political dealers tebaagalangako kujjako Museveni tegeera tebaagalangako kujjako Museveni bali awo bakuumirawo bifo bakuumirawo kubeeranga awo nga buli ssaawa era bawulira nnyo obusungu ku his excellence lwaki obusungu babuwulira ku his excellence Kyagulanyi kubanga bakimanyi mu gavumenti ye kijja kubeera nnyo kizibu okubeera n'opposition egenda ba yaffe bantu nga fe abagamba ku gavumenti ebintu ebituluma nti muganda waffe mwatugamba mu manifesto yammwe nga mujja mu buyinza nti kino ne kino nti banaye mutusonyiwe naffe tuli bantu tusobe nti his excellence nti wangi mwatusomerako wa values za Nuupu nga muzivaako muwaba nti kuba bano baddiira wamu balaba tebalina we bagenda kuddamu kudiiringira ensonga lwaki tebaagala kujjako Museveni balaba nga ddiiru zaabwe ono azirinnyeemu eggere kubanga ye gavumenti ye egenda beekolera abantu kyova olaba yasooka sisimula bantu kati baddiira wamu balaba nga tebalina lubwenda lwonna we bagenda kubanga baliira yensonga lwaki bamufiirako no baagala bamukube bamubulize mu ttaka omusajja ne butupulantingamu abantu banaye no twandizizuukuse mbabuulira bannayuganda tulina okuzuukuka zino gundi ze twasomangako simanya revolution biki empires ze twasomanga kati tuli mu Tusi dynasty empire Tusi dynasty tukala kati erwana bwezizingirira okutondekawo dynasty yaayo ne lwakuba twafuna omuntu eyazuukuka n'agirabuukirira naye ng'obusajja bwali bumaze osimba emirandira bino bye bintu bye bantusomeseza n'abaana baffe mu masomero naye si bye babasomesa batusomesa ku New York City ebyekisiru biki zino Tusi dynasty tetulina ogikuba naffe we tudda tukyuse silabaasi z'amasomero tusome ku zi Tusi dynasty the rise of Tusi dynasty and the downfall of Tusi dynasty the rise of Kyagulanyi's Excellency Robert Sentamu lead to the downfall of Tusi dynasty era nze bwe ndibaawe nja kusaba nnyo gavumenti ya his excellence ekyuse silabaasi ezo batusomese ku bintu bye tuyiseemu bye tu-experiencezeeko nga bannayuganda tusome ku rise ku downfall of Tusi dynasty eya Museveni kubanga era yagiwandiika naku mu katabo ka Sowing the Mustard Seed Tusi dynasty simanya master plan tujja gisomako nti the downfall the rise of his excellence Kyagulanyi lead to the downfall of Tusi dynasty bye bintu bye twagala abaana basomeko babeerewo nga bakimanyi nti omuntu ajja mu kifaananyi bwe kiti ayagala gezaako kuzimba bwakabaka mu byobufuzi bya Uganda omusajja ono bwe yajja bw'ati Kyagulanyi yamulwana bw'ati nabo bakopeko ku bukodyo obumu mu history nabo babweyambise
Muwoyo yenna aliba ab'eŋŋanga okujja okuzimba obwakabaka mu ggwanga lye tuli batumaze olwaniri. Naye tuli mu kusoma bintu bya busirusiru bye basomesa abaana. Ziliberiyoni ze twasomako baganda bange, tuli mu ziliberiyoni. Waliwo kati liberiyoni eyaliwo Kasese liberiyoni eriberinga erina kyemalira Museveni ayagala ozimba dynasty. Babayita batya abantu beye Kasese. Eyo tugiwandiikeko, abawandiisi b'ebitabo mugiwandiikeko mugituume mu mbeera liberiyoni. Tulinawo Buganda liberiyoni. Museveni agezezaako okuwamba kabaka amukozeseza buli kimu. Buganda ya liberinga eri Museveni bakyaganye, era Museveni kabaka akyamulemye okusanjaga okutta nga bwe baabikolanga. Obuzibu naye obukodya akozesa nnyo obukadde, kati ate obukadde nga ate twasoma history. Butya bwe bawangusa bassekabaka baffe abaasooka, Mwanga, Muteesa, kati ate bye yabadde azzeemu omusirusiru oyo talina magezi. Bino bye bintu bye balina osomesa n'abaana baffe bayige. In case wazeewo omukulembeze yeesiriwazanga bano abatuusi, nabo bategeere butya bwe banaamulwana. Kitegeera. Bannayuganda muzuukuke, mukyali bavubuka bato, omulembe guno gusingako bavubuka. Omulembe guno gusingako bavubuka, naye tugenda kunnyonnyola ki abaana baffe nga tukuze. Singa buno obusajja aga Katonda olwaleero tubuwa gaapu oba bufuna gaapu yonna ne tulegezaamu bwe tuti, ne tutongeramu maanyi, ne buddamu ne butwefunza bwe buti, emyaka emirala 5 bugenda tukalakata. Ne mutabani wa Muhoozi atukalakate, ne mutabani wa Muhoozi atukalakate, nga tetukwatayo ate bugenda tuyisa bubi nnyo. Ekitegeera. Kuba nabo beesoma okutumenyaamenya. Beesoma okutumenya. Ne baganda bange tuzuukuke, tukyali bavubuka abalina amaanyi. Buli kintu ky'okola kikoze maanyi. Bw'oba okutte muzindaalo kwogera ku biruma eggwanga lyo, obyogeza amaanyi ng'ate owulira n'obusungu bungi n'ennyiike nnyingi. Museveni asse emirembe gye simanyi nakumanya. Museveni atudde ku mirembe gyaffe miyitirivu. Ffe aboogera emirembe gyaffe agutuddemu. Yatula mulembe gw'abazadde baffe. Ng'ate yatandikira mu gw'abajjajja baffe. Atudde mu mulembe gw'abamuzeeyi baffe. Atudde mu mulembe gwaffe ffe aboogera, atudde ne mu gw'abaana baffe. Kuba kati tosobola kunga nti tatudde mu gwa mwana wo, ng'eyo education system yeri mu Uganda. Biki by'abaana bye basoma kyokka nga tubisasulira bbeeyi buwanana. Tosobola kunga nti tatudde mu mulembe gw'abaana baffe, nga eyo health system yeri mu Uganda. Omwana we anaabeera ddi omulamu aneeyagala ddi? Singa ekirwadde kalwadde katono kati kagwawo mu ggwanga, aba agenda kulwala. Tosobola kunga nti tatudde mu mulembe gwaffe na gw'abaana baffe. Nga Museveni nagambye mu State House akozesa biliyoni 2 mu obukadde 8. Omusajja yazimbye eddwaliro lya kawumbi kamu. Museveni akozesa obuwumbi kumpi 3 buli lunaku. Singa ezo ssente buli lunaku bagenda bazimba eddwaliro mu buli kitundu, golowooza tubeera n'amalwaliro ameka? Omwaka gulimu ennaku 306. Balamu awo gatta ku kalikuleetayo olabe ssente Museveni, obalaba amalwaliro Museveni gaba atulidde. Ago amalwaliro agenkanankana n'eryoyo omusajja nga bagenze nga bagabunyisa Uganda yonna. Olowooza abantu bameka abatuukibwako ebyenzijanjaba ennungi? Yazimbye eddwaliro lya kawumbi kamu nga lirimu ebitanda 600 oba 64, 65. Bwe mbuulira munnansi kyanaddayo okufa okubanga afa ati ekyeyonoonero nga buli wamu buli we weetooloolawo ti mu Uganda osobola osangawo eddwaliro atirisi erisobola okuwa obujjanjabi obusookerwako obw'amaanyi. Ejjasi ez'ebbiliyoni 2 mu obukadde 8 bwakozesa mu lunaku mu State House ye, ssente ze basaasaanyiza ku State House y'obwa President ne baziteeka ku mulago yekka ne bamulinovetinga ne baguliramu ebyetaagisa. Kale ne bagamba bugambi ssente za mwezi gwokka, omwezi gumu zokka ze tusaasaanyiza ku State House, katuziteekemu mu mulago. Ebyetaagisa byonna Munnayuganda nga bwajjanga eddwaliro liri well facilitated.
liba lifaanana liti. Naye ogenda mu ddwaliro nga ne panado tebasobola kuwaayo yadde empeke ebbiri naye olina fuluma omugula ebweru ne ate nga bakugyeko omusimbi muyitirivu muti naye ng'ekikugisizaako omusimbi kukutunulako obutunuzi bakubuulire mbu alusa ze zikuluma oba wano oli wa kulongoosebwa kukugamba bugambi ekyo jasi kukukeberako bukebezi osasulira jasi bukugu bwabwe naye ng'ate osasula double payments kubanga ebyo abantu abalala mawanga gaabwe bafuna bya bwereere through taxes ze basasula. Kati mbulira gwe muvubuka gwali eyo lwaki tositula amaanyi go nga bw'oba osobola okukanyuga eddoboozi olikanyuza n'amaanyi okanyuza busungu lwaki tofunako ekyokukyawa mu ggwanga lyo tugenda kaaba mbu embeera mbi mpaka ddi tuli bavubuka abato abakyalina amaanyi naye nkugambye buli mwaka gwe tumala okusuula wali gwe emyaka gy'ensi yaffe gitambulawo egiti gwe buli myaka 5 egigwa wali nga tumaze okulonda kimanyi oba okuze n'emyaka emirala 5 oba wegasembeko emyaka 10 gy'oba nagyo mu kaseera kano gwe weeyitira omuvubuka essaawa eno bw'oba olina emyaka 20 neeti okuyitawo emyaka emirala 10 ojja ba olina emyaka 3 bw'oba olina emyaka 3 okuyitawo emyaka emirala 10 ojja ba olina emyaka 4 nga tokyayitibwa muvubuka era n'amaanyi gajja ba tegakyali ku sayidi yo ojja ba ogenze mu lubu lw'abasajja abakulu ddala ddala ogenda gamba ki abazzukulu bo tandikira ku baana bo ogenda bannyonnyola ki kuba kati gino emyaka 3 weegamba okyali muvubuka mutonze ebyo bya bufuzi tebinkwatako mwatutamya ebyobufuzi ze buli live bw'otambulako wano tetukyanyina budde bunyumirwa ku TikTok twajjirwa bana bya bufuzi osanga bulive bwa politics nye nga nabwo temubutuula nako akitegeera kati gwe genda onyumirwe simanya zitulambule Uganda simanya Jinja Sipi Follows tugenda Zanzibar mukama wange bw'onaatuuka myaka 4 ng'onoonya ky'okoledde abaana bo ba myaka 3 ng'olwopa kukonoonya kyozzaako nga tokirina ng'ojja okuzuukuka otegeere nti emyaka 2 nagikozesa bubi ekituufu nali nina okwegatta ku bantu abaayogeranga ku byali bigenda maaso mu ggwanga ekituufu omusajja atufuze bubi olaba sikyasobola nakufuna 5 gintwala ku Sipi Follows ejjinja olaba sikyasobola kufuna 5 walayi gigula baketi zigenda kugula baketi night oba ogenda kusigala mu zino emboozi nga zonyumiza abaana bo twakyakala baganda abaana bange twakyakala mwe temulina bye mukyakadde naye nga bakubuuza naye we wamala okyakala wafunamu ki nga kiki kyogenda obbalaga kikyogenda obbalaga bino ebigambo tetubyogera nti twagala nnyo okwogera nti oba tetulina byakkola naye gwe muvubuka gwe kyoba omanya buli bw'omanya ebigenda maaso mu ggwanga lyo omanya na butya oba okwemanagingamu mu bulamu bwo obwensi ogenda kuba olina emboozi y'okunyumiza abaana bo nabo obeereko amaaso g'obaggula singa ffe aboogera bino tetwalina mboozi oba tetwafaayo ku nnyo ku history gwe baatusomesaako singa oba oli awo naffe singa tetulina byakwogera kuba olifaalinga ebiriwo kati n'ebyaliwo bye baakusunyumiza abaaliwo nobikompeyalinga n'ebiriwo kati n'ogamba nti ate singa twasigala ku byaliwo singa Uganda at least oba eri wano ne bikunyizaamu oba omusajja bw'akugamba nti ku mulembe gwa Amini watambulanga butambuzi n'ogenda emulaga omukyala n'ozaala n'okomawo eka mu abantu abataaliwo okwo ku mirembe awo mujja mu 9 njogera n'abaana abazaaliddwako 2 iffe we twasomeranga mu Kampala nga bw'osanga takisi ezo ze muyita takisi zammwe ezo zikigege ng'ogiyimiriza ng'ova ku ssomero wonna w'otambulidde kasita omanye ekkubo lyeddako nti lyekkubo ly'ewamu ng'otuulirawo Kameeme oba eyimiridde kujjamu musaabaze gwe yingira tuula Kameeme nasuze bulungi ogamba otya n'opudayi hadi ng'oyingira n'otuula Kameeme nga tewali wakugobawo okitegeera bw'otuuka woviiramu ng'ovaamu bukolokolo mu takisi ng'ogenda naye mbulira mu takisi yani gy'okyasobola olinnyamu
twagenderanga ku boda gali naye nga boda gali ya nusu 5 ani gwe kyasobola ovugisa akagali ku nusu 5 gakyalina makulu ki gakyalina makulu ki ate nakugambye dda wano nti olw'ataano balupulintinga naye gwe mu Uganda lukyagula ki naye nga zifuluma era ku ssente y'omuwi w'omusolo ekitegeera. Good morning sweet Zahara ogamba otya comrade. Zifuluma bazipulintinga bazikuba ku biiru ya Munnayuganda nezo ne bazipakira ku akaunti ya muntu omu. Ekikumi kifuluma naye Uganda okyakiraba wabasooka kiwa mulimu gwa takula ya time we bamujjaawo nakyo ne kivula ebibiri bifuluma. Sente za Uganda ndowooza kati zaasigaliranga ku nusu 5 awo kwe zitandikira n'eziri zonna ate nga tulina okuva ku ssente emu gye eri eya Uganda kitegeera 25 sente 5 sente 2 zonna gye ziri n'ezo zonna abasajja bazibbiraawo mu kavuyo kitegeera. Nze nkugambye twalyanga emmere mu woteeri abantu abasomerako mu tawuni e Kampala mu bino ebintu muba mubimanyi. Nze nazaalibwawo Bwayise naye nga tugenda mu Bwayise mu katale mutoninyiraawe Bwayise n'owo omukazi ekyebibiri n'akuwa emmere mucere n'amatooke n'ekyennyanja oba n'ennyama naye ng'emmere ya 2 okulya emmere y'ebisatu obeera mu loodi. Twalyanga emmere nze nzijukira nalyanga emmere ya 2.5 nawegulirako n'akaveera k'amazzi noddayo ku ssomero okitegeera nga bampa nusu nga 4 oba 5 nga byenkozesa ku ssomero nga siddayo waka ku ssaawa 7 nina kulya mu woteeri ate ngeze ssente ziriko transport w'okumakya n'ow'olweggulo naye nga nkugambye ku makya n'olweggulo tetulinnya transport oyo twagala naffe tusevingeko ng'abaana ng'obaza takisi ejjamu omusaabaze n'otuula n'osobola Kameme gwe kasita obuuza kondakita n'abatuddewo ku Kameme mu maaso n'obutabalinnyirira ne bakuvuga ne bakutuusa ku stage w'oviiramu n'ogenda nga teri naye kati okyayimiriza moloka yaani. Lulinga abantu tebayita ku bantu naye eggwanga lyonna balifuukudde obusajja bulifuukudde. Lulinga n'abo abagaali booda simanya booda ng'abeera akumanya akuvugako n'omugaali leero siinaamu ssente naye ng'akuvuze lugendo akozesa maanyi gaali maanyi ga kifuba y'amaanyi n'omugaali nja kukuwa enkya naye nga omusuubiza enkya nusu olwo olw'ataano oba 10. Ne baganda bange tuli bavubuka bato kye mbagamba tukyayina amaanyi tubeere nga tuli focused y'ensonga lwaki His Excellency mbagambye atujjukizanga buli lunaku muzuukuke buli omu beera Bobi Wine mu kitundu w'oli kyekyo ekitumugambisa ekyo. Singa tabadde mukulembeze w'abantu nga tagenda kulembera bantu nga si mukulembeze nga mufuzi tasobola ebyo bibagamba. Museveni talina we yali akyogereddeko ekyo nti beera Museveni mu kitundu w'oli kuba ye takkiriza owulira n'ekyokubeera nga tuyita buyisi kabaka waffe Mutebi nti kabaka kimulumanga akugamba we can't have simanya tu leaders in the same simanya biki ebyo ebintu by'obusiru gy'obeera nti Mutebi afuga mu State House sajja atayogerangako na ku byabufuzi. We shall not have these cultural leaders abasajja abatulugunyiza mpaka ku muntu asembayo kubanga kyo n'ekyo kayita obuyisi nti kakozi ka muntu kaba kalabanga koyise nti House boy era ko kayimirira lunye ku TV zonna kazikoze statement nga 3 nze zenzijukirako. Nze am not anyone's servant sikolera mu Uganda yenna I'm working for myself and for my grandchildren. Era gwe nosigala nga yoyo nga muzeyi yoyo waffe muzeyi tova ku main baganda bange bwe tutafeeyo nkugambye olwaleero olaba ng'okyasobola ofuna 5 ne muteekateeka simanya tugenda ku CP4 zijjinja kulambula tugenda simanya biki ebyo kulambula simanya abavubuka tugende ffenna mujje tukyakale. Waliwo wogenda obwezi emyaka ng'otuuse mu myaka ng'olaba olina okubeera omuntu obuvunaanyizibwa naye nga n'egyo 5 tokyasobola gifuna onyumize abaana bo nti twakyakala bakubuze naye we mwamala okyakala muzeeyi wakola ki nga tokirina ate nga n'ebyabufuzi bye wandibanyumiriza nti akasajja okala obalimbireko nti akasajja katutulugunya mu mbeera eno osobola era bwanga tobalimbye nabbalimba kuba katutulugunyiza nabyo wali tobifaako nga toyinayo history gw'omanyi nga tosobola nayimirirawo n'obagamba ti mu mwaka bwe guti gavumenti ya Museveni yagemulira mpuuga $5 million
nti mu mwaka gwo Museveni we yafugiranga nga toyinayo history yena gw'omanyi ku bya bukulembeze bwa ggwanga lyo gwogenda nyumiza abaana bo wejjerera omusango gw'obutabakolerera mu buvubuka oba bazzukulu bo nti Museveni we yafugiranga nti State House yakozesanga biliyoni 2 mu obukadde 8 nti ateze sente akawumbi kamu mu biseera ebyo kali kasoozimba eddwaliro erifaanana bweriti ne bweriti nga tosobola bibanyonyola kubanga bakuzuukusanga ofeeyo ku bintu by'eggwanga lyo nga naawe tofaayo okitegeera toyina mbozi gy'ogenda bbanga ekwejjeereza mu bukulu bwo ffe baliwo guno omulembe ffe abatalina kye tulina kati gwe imagine oli muvubuka ku ssaawa eno naye olingiriza emyaka okuweza 3 owa 3 olingiriza oweza emyaka 4 naye okyapangisa ffe gino emyaka gye tulimu mu myaka 2 myaka bazadde baffe bazijjajja baffe bazadde baffe bagenda ng'oweza emyaka 2 nga bali waabwe gwe emyaka gy'olimu otandise n'okuzaala abaana banno okyapangisa tomanyi lwaki kwe kivudde ojjawoza ettaka lya buseere ne ku luli ku mulembe gw'abazadde baffe byabanga bya buseere naye eggwanga lyaliko waddeko nga basobola okukola mangu ne babifuna kitegeere kubanga kati gwe ne we baba muzadde wakuwadde bubi bw'okubeera togenda sobola beerawo olw'ensonga ajja kuwe w'okubeera togenda sobola zimbawo kayumba kubanga ne mmuli owandigambye nti ozimba ennyumba y'ettaka emmuli tezikyalabika ebyo byonna byafa essubi terikyalina we liri nti ojja seresa essubi byafa kakati ogenda maliriza omuzeeyi wo wakutemeddeko otunzeewo ogamba kantundewo ngende nkole ka bizinensi ngule boda ngivuge bwenamala nfunewo ngule wenzimba nzimbewo mangu njaba nzimba nga nina ne bizinensi boda otuuke mu kibuga bagitwale bagikwate awo obeere ng'oddidde ddala ku zero olaba bw'ogenda obeera muzigo kati tumaze okuzaala kulaga ffe bwe tuli obubi mulembe gwaffe omaze okuzaala ozaalidde muzigo abaana obakuliza muzigo ekyamazima obakuliza muzigo otuuse okufumbiza abaana abawala toyinawo ogenda muwala wagenda kukolera mukolo gwakwanjula ovolaba abasajja be bennyini abatubba be bazimba ebifo bino bye mugenda ne mupangisa mbu jangu okolere mu nnyumba eno y'amatiribona nnyo omukolo gw'omwana wo ebintu mu buwangwa bwaffe obikontana omwana olina mufumbiriza mu nnyumba yo n'omuzaala mu nnyumba yo omulenzi gwe bakuleetedde omuzaalidde ku muzigeera eri gwe wapangisiza oli asigadde omunyalwanda akunyigiriza afunye ssente n'abaana bo tobawadde mikisa mituufu nabo bagenda bonaabona kubanga obazaalidde bweru tobazaalidde mu nnyumba toyina maka kati abaana bagenda babakubuuza ebibuuzo naye mutaata tukyapangisa oba nabo batandise opangisa nga naawe okyali mu muzigo tebalina nawe bakuyambi nga toyina kyogenda bannyonnyola toyina weesobola yimirira balimba kubanga ebyo ebiseera walinga mu kudigida ng'aboogera ebyobufuzi aboogera ku bigenda maaso ku ggwanga ly'ogamba abo batwasamira tebalina byakkola okitegeera tebalina byakkola batutamya ebyobufuzi nze bannaye neetamu ebyobufuzi agaana g'ebyobufuzi gantama ffe tetuli bannabyabufuzi baganda bange okitegeera kuba nze ayogera wano siina we nali neesimbidde okitegeera naye tugezaako zuukusa baganda baffe tuzuukuke ffenna Uganda tuzuukuke ffenna tumanye ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe nze nakugambye singa His Excellency Kyagulanyi teyali mukulembeze mutuufu ayagala kulembera bukulembezi ggwanga lya Uganda yandibadde tagamba nti zuukuka labisa kitegeera nti labisa ebyo byonna ebitagenda maaso kubanga naye akimanyi ne weebanga gavumenti ye yetudde mu buyinza waliwo ebitajja genda bulungi ate era naye yensonga lwaki akuzuukusa nti naye bw'aliba mu ntebe nga waliwo ebitagenda bulungi osobole omujjukiza omugambe essebo mukama waffe watusomera manifesito yo ng'egamba bino ne bino awo nga tulaba ova ku mulamwa watusomesa ku core values z'ekibiina kya Nuupu nga tulaba si kwe mukyatambulira ng'oli munnansi asobola okwogera n'ogamba ku bakulembeze bo n'obawabula ne babeera accountable ku lw'ebyo bye baba bakola ekigendererwa kya bino ebintu tetuboogera nti twogere nnyo muteeke Bobi Wine mu ntebe kitegeera si kyakwogera kutuuza Bobi Wine mu ntebe nedda si kyakwogera nnyo nti twogere nnyo tusinge abaana ba Nuupu oba abaana ba People Power oba ababoogera ku byobufuzi boogera nnyo basinge nedda gwe kati bw'otuula awo ng'owagira Museveni ne bakubuuza oweeyo ebirungi 10 Museveni byakoledde eggwanga lino ki ky'osobola owaayo naye buli lwavaayo ye yennyini naye ekirungi kye yeenyumirizaamu eva ne ku independence kye yaddamu
Ndese amagye naye nga amagye gatugasiza ki? Dala ga amagye malungi. Munansi wagambira peaceful demonstration. Nago ne bagakeza ne bagagamba mugenda kukuba abantu miggo kukubo ki? Ne babayiwa kukubo nabo ne babeera ne babayidinga ne lozi ne bagenda ne bakuba abantu. Ne bakuba abantu emiggo. Ago ge magye gatuwanira ge yateekateeka bugayina empisa. Tewaliyo magye ga Uganda gatabangako na mpisa. Museveni bennyini we mirembe giyise be bagendanga ne batabangula eddembe babyewanira na Mukayindo Tafire yabyogera. Si mulundi gumu. Nitwayambalanga uniform z'amagye g'obote ne tugenda ne tukuba abantu emiggo ne tubatta ne tubiwayiriza ku government. So baganda bange bino ebintu bye tubakunga oba bye tuyogera ne tubazuukusa. Twagala buli muna Uganda abeere nga ali focus. Nga buli muna Uganda muzuukufu. Era buli muna Uganda bw'anaabeera omuzuukufu. Tetugenda baayo na bana Uganda bakabambo banaye embeera ngambi. Nedda. Embeera bwena atusukkako. Ffenna bwe tuba bazuukufu ng'embeera etususseeko. Tuba tumanye ekyokukola era bwe tunaavaayo ne tukkanya ku kyokkola. Tujja kikola omulundi ogwo ffenna nga tusazeewo omulundi gumu. Nga tusa kimu nga nkuyege. Ne lwaki essaawa eno tukyayiriba ne Museveni. Ono Museveni bantu batiitiizi kati ekyo kankibabuulira. Tosobola kuŋŋamba nti Museveni weeyita Ssaabalwanyi. Omuntu n'agamba yalina muntu omu ye yateekateeka eyo ensonga. Bannayuganda tugende ku peaceful demonstration march to parliament. Ssaabalwanyi n'ayiwa amagye. Amagye ku nsonga ya poliisi, amagye gaviirayo ku ntalo nga z'amawanga. Ebwako akasonga kabeera kakwasaganyizibwa poliisi. Yayiwa amagye n'emmundu ezikuba ennyonyi ennwanyi, tanka ennwanyi n'abiteeka ku luguudo. Mutiitiizi. Ekyo kimu. Mutiitiizi. Kati gwe weebuuzeemu bannayuganda mwenna nga mwategedde ensonga nga mukaanya kimu ne mugamba nti naye tukaabye nnyo nti bana embeera mbi. Ti embeera evaawa ti ku bukulembeze. Museveni enkya tuviire. Ne tuvaayo nga ffenna twogera lulimi lumu. Ani yeetaaga okubwa kibooko? Kuba enkya bwe banagamba kati okusinziira ku mbeera etunyigiriza nti ye Museveni mutemu nti ye muyeekera kubanga yamanyi kyakutta nti ye. Bannayuganda ffenna enkya tewaba munnayuganda akola. Nga n'omulimi mu kyalo nga naye amaze otegeera bino bye twogera. Tajja kufulumya nkumbi kugenda ku nnimiro. Twekalakaasa. Munneekalakaasa y'abantu abagunjufu. Museveni ekyo kiba tekimuleka ku ntebe. Kibuga Kampala nti kyaggaddwa nti media zonna ez'ensi yonna international news zisoma nti Kampala ali ku lockdown, shut down nti kiki. Waguddeyo kirwadde nti nedda bannansi beetutte mu lockdown bashatinze ensi yonna down. Tebakyayagala abakulembera mufuzi abakulembera. Olowooza Museveni asigalako. Yiyi nnyini yeegobako nga teri namugobi nga tetumulwanyisiza nako nga teri munnansi gwe bakubye muggo. Golowooza lwaki we mwagamba nti tugende mu Bannakampala we bakola economic shutdown poliisi yayisaamu ebizindaalo begayirira nga bwegenda obbawo obukumi. Naye ng'abaana abakuba zitteeka ezitta abantu nga babeeramu nga bazikuba nga bannayuganda tebafuna bukuumi. Ebyo byonna bannayuganda bye tubagamba abavubuka bannafu. Naye temubiwulira. Oli najja wano ng'okoze live ngeno n'anafuya n'akomentinga ebintu by'ekisiru nga oyinza okugamba mutwe yeetisse bbi talina magezi. Kitegeera. Ebyo bye tubagamba. Museveni tetwetaaga lwanagana naye bannaaye baganda bange. Ebyo ebimundu bye byagula buli lunaku mu ssente z'omuwi w'omusolo. Talina n'ekimundu n'eki kyagenda twala. Ebyo byonna ebimundu byaffe bigenda sigala awo. Era bw'aba abigula tetumuyinaako buzibu abigule kubanga tewali kyagenda twala kuba talinaayo nsimu agenda bitwala. Buli nsi eyina emmundu zaayo. Nitusobola omuggyako ebyo ebimundu tabigula mbu agenda lwanagana n'amawanga. Tetulinayo ggwanga litwepikira mu lutalo. Tetulinayo muyeekera yenna Museveni yayeekera eggwanga lyaffe yalyonoona. Singa waliyo abayeekera nkukakasa kino nti tulina M23 erwanagana kujjako bukulembeze bwa Museveni. Singa bannayuganda bangi twagyegattako dda kuba abakoowu tuli bangi. Singa ADF yaliyo nga yaddala. Singa bannayuganda twagyegattako dda tuli bakoowu bangi. N'ebyo ebintu byonna bintu bya Museveni. Lwaki era ffenna abagamba nti twakoowa gavumenti ya Museveni tetulinayo we tumanyi we bawandiisiza ADF. Tetulinayo we tumanyi we bawandiisiza M23. Nze bwe mba simanyi naawe nga towulirangako ku luvuvumo nti ku kyalo ky'egundi we bawandiisiza ADF nti oba bw'olinnya bbaasi n'ogende Nairobi
eyo yeri abantu abawandiisa ADF Nairobi batwalirawo sentiment mitwalo 5 singa situukangayo singa bannayuganda obamanya abagenda yedda okusobola okudoyekera gavumenti ya Museveni. Museveni yakola buli kimu mu ggwanga lyaffe yabyonoonye. Munnayuganda we tukugamba yimuka zuukuka yimuka tulwane. Bw'oba oyogera ng'olina amaanyi ng'ate oyogeza busungu oyogeza amaanyi na busungu ng'olaga bukyayiwerere kuba abasajja tebalina kye batukoledde. Tosobola kunga nti pulezidenti buli lunaku akozesa biliyoni 2 mu obukadde 8 ng'emalwaliro 3 buli lunaku. Abeerawo nkutusiriwalirako obusiriwali sente ziwa bino bifulu figa kujja ku TV kutwasamira. Abantu abaasoma abandi badde mu bifo ng'ebyo by'aba presidential advisor mulimu abo basirusiru bakenzo ba fulu figa abatalina magezi. Gwe balamu ng'omwana wo muweeredde. Nga naawe omumaliddemu ssente z'olowooza mu bitabo mwe muli future. Talina mulimu avuga boda bamukwata enkya n'eggulu ate era n'oddamu n'otandika omuweereza ssente ez'okumujja mu kkomera oba n'otandika tola zamujja mu kkomera. Olaba nti oba obonyeebonye emirundi gy'otamanyi na muwendo wabonaabona onoonya fees. Neraba embuzi ezitaabonaabona kunoonya fees ze zirya ssente z'abantu abayivu abandi badde mu bifo ebyo. Ng'omwana wo ddala alina amagezi agasobola okwadvisinga president. Tugeze omwana singa aba yasoma engineering ng'asobola okwadvisinga president ku nkola y'enguudo. Namugaba president nti okusinziira ku budget bano gye bakusabye ey'okukola oluguudo olwo ezo ssente nnyingi nti oba ssente ntono bagenda kukola ebintu by'ekiboggwe. Nga yasoma ebyobusawo nga yakuguka mu medical n'agenda nga advisinga president ku nsonga za byabusawo. Laba simanya Achenge Jenny Rusa Achenge nze simanyi na kumanya oba baasoma abo ebyobusawo kye baatukola mu covid ne babba buli kimu ne ssente abannayuganda ze beesondera mu mutima omulungi abasajja baazibba ne bazeekomya. Nze njambulireyo bw'olaba emmoloka eriko yonna nti covid-19 donation eya covid-19 kuba zonna zaali kolebo. Toyinawo gy'osanga mu Kampala. Tukeera buli lunaku mu kibuga nze njambulireyo nakati ku ssaawa eno bwe kubaako abali mu kibuga wano ng'otambula ku kkubo ku ssaawa eno njambulire w'ogiraba. Abasajja batumanyidde okumanya batumanyidde. Wano bakwata ssente mwalaba ambulance nabbanja ze yalonkinga butukutuku. Naye njagala ombulireko kale twagumiikiriza obujozi bwabwe baleeta tukutuku. Njagala ombulireko wali osanze katukutuku ako nga katwala omunnayuganda omulwadde. Katukutuku nga katiseeko munnayuganda nti kale twakkiriza Uganda tetulina ssente ezo ambulance ze zaali zijja mu bajeti yaffe. Njagala ombulire wasanga tukutuku eyambye munnayuganda obubenje bugwa ku nguudo wano buli lunaku. Ambulance ze baagula ne batulaga nga nkuyanja nnyo nzibu butukutuku. Njagala ombulire wabusanga nga butiseeko abagudde kabenjaawo bubatwala okufuna obujjanjabi mu malwaliro gaabwe. Tewali wogenda kasanga. Bagenda eri ne babba ssente z'omuwi w'omusolo b'olumala okuzibba ne bagenda kubanga nabagambye edda abo ba political dealers. Ne bagenda ne badiringa ne bukampuni obwo butikka amapiki ne bagenda ne bakubisa birebo ne babutimba ambulance simanya biki. Ne bajja ne babuteekawo ne babukuba ebifaananyi oli ne bamwawulako ssente ze zoleeta obupikipiki bwabwe ku mwoleso. Olumala ne babujjawo ne babutimbulako ebipande oli nazzaayo obupiki bwe mu maduuka. Bano musimbi ne batwala. Lwaki tosobola sanga katukutuku ku luguudo? Kale twakkiriza zezo ssente we zaali zikoma ze ambulance Uganda zesobola okwaffordinga. Lwaki nabo tebutuvuga? Lwaki tebutuvuga ku makubo nga tufunye obuzibu? Lwaki tewaliwo call center namba ya ambulance mu Uganda ndi bw'oba ofunye obuzibu kuba kwena ambulance katukutuku kajje kakutwale mu ddwaliro? Twandibulinnye kubanga embeera amaluma simanya tegakusuza njala. Bwe buliwo twandibulinnye naye nabo tebuliiwo kubanga bo bannabyabufuzi baddiira. Eyo yali ddiiru era muntu yagifunamu ekyo kyaggwa. Bw'oba yonga gavumenti yalina ebigendererwa byayo ekyo kyaggwa. Yalina bye yali eyisaawo. Buli ssaawa n'olanga ssente z'omunnayuganda ziggweera bwereere. Omusajja azze kati bannayuganda mugenda nnenyaaki Katonda? Nze mbulira ky'oyinza onenya Katonda nti Katonda bannaayo baffe bannayuganda tatwagala. Yatutonda n'atwerabira.
kuba ebyo abantu abasinga osaba ennyo mu makyaki ndo bye musinga obeerako ne musaba Katonda mumuwoganira yabikoowa n'obikoowa abalokole mubeera mu kyaki ne musaba olunaku lulamba kitwala Mukama asumulula eggwanga lyo lino Mukama taasa Uganda Katonda yabakoowa mbabuulira mbwammwe yabakoowa tasobola sindika muntu mununuzi mmwe nga mulabika mulinda Yesu omweru ajje abanunule Mumbulire ekisobyo Kyagulanyi kye yakoze kuva we yajja mu political arena nga ekyo kibalaga nti ono omusajja tali ku mulamwa walayi yenoonyeza bibi kale ne waba yajja yenoonyeza bibi byatugamba si byabuwemu tumukozese fe okutuuka ku kye twagala tetubeera ate basiru nnyo okutuuka ku kisembayo bw'abanga yajja yenoonyeza bibi tumukozese fe tutuuke ku kye twagala kuba ebyo bigambo byayogerera ddala fe bye twetaaga Abannayuganda okwenunula bye twetaaga kitegeere kuba bakugamba abalokole nammwe abalokole abasaba ndi naawali obuzibu olina okulabawo omukisa kati fe tukozese ebyo byennyini ebigambo bye byayogera twenunule naye tetubiina kye twegasizza tuwoza Bobi Wine watusuubiza tuleetera enkyukakyuka Bobi Wine enkyukakyuka bagitunda wa gye yabagamba nti agenda gigula era mwamuwadde ssente zammwe ne mumutuma nti waliba atambuddeyo gy'agenze abaleetereyo enkyukakyuka olaba abantu babasendera amayumba Bobi Wine tuyambe watusuubiza abayambe ki ayina ebyakulwanyisa nti agenda gye ebyokulwanyisa bakubagane ne Museveni ayina mu mwanga bwenjogera bwendi bwe mumpulira byenjogera byatera okwogera oba bye twogera naye byayogera byendi mu kwogera wano naye byayogerako era yakugamba bye byamusikiriza okujja yalaba obujozi bw'abasajja gye bulaga nalaba eggwanga nga liggwawo balitwala gwe ku ssaawa eno eggwanga oliraba liggwawo balitwala ovaayo buvikukaaba bannaayo obwavu buyitiridde embeera mbi mu ggwanga embeera mbi natutejjuzi maama wange Mulago naye tetwafunye bujjanjabi abasawo nga buli omu ali ku bibi omusawo anaakukolako atya nga naye wuwe atudde wali yeeraliikirira amaze omuyezi yenna tafuna musaala mwana we bamugobye ali waka ate gojja omusamirirako mbu omwana wange musawo omulwadde akuyambe muki gwe wobeera gwe nga gwaliko gwe omulimu ewuwe wakalanaliro lyakugoba mu nnyumba ne baana babagobye ku ssomero bali awo basatu batudde ate ono omulaba ajjaatiribana n'akaana akakkuba balwadde nga ne be walese waka ewuwo naawe omusawo tomanyi nakye bagenda kulya ku olwo olunaku gonaaba ne morale ekola ku ono n'essanyu ne attitude yonna ennungi ono gy'ayagala omukwatiremu teriiwo newe twezuukusa ne twegamba Abannayuganda tuyimuke tulabeyo abasajja batulingizaayo abasajja abagezezzaako ate n'abantu bano bannaye abagezaako tulaga eggwanga lyaffe gye liraga si bangi abangi be babbi era ye tagenda kukeera ku makya kubuulira ebizibu biruma ggwanga era abangi ababbi be baba bagenda okukeera okugamba bannaye njagala akaluluko bannaye tugenda kujjako Museveni nga si kyekigendererwa si kyaliko nga si kyekigendererwa kyaliko ajja kuwa kilo ye ya sukali naye nga kilo ye ya sukali ogenda ginywa wetunde emyaka 5 yagende ye yanjule wa Museveni afuuke political dealer muganda wange okaabe emyaka 5 ng'owooza gundi gwe twakulonda otandike kudda mu bya kolima totuyambye tolina kyotuyambye mufune enjegezo zibagwire babagoba ku mataka mutandike onaleba okundi jangu otuyambe onaleba ali eri yeetunda dda yajja n'abawo obusente bwe ne mubulya kati mwe mulowooza agenda zizaawaati ate nammwe we Bannayuganda oba we mutuuka okulonda mubanga basiru busiru lwaki okwata 2,000 z'omuntu kubeza 2,000 kibanga kikolima n'abasajja batuuka okujja okubawa obusente bwabwe nga bamaze buyisa mu masabo babuloze kubanga onaatwala 5 ze zijja kuba zikukubiriza okumulonda zikulumiriza bambi nno kakembo yampe sente ze bambi kamulondo obeera mu bambi ebintu by'ekisirusiru gwe omukwatiddwa ekisa kakembo ku ssaawa eno naye nga kakembo okujja okwesimbawo tomanyi na sente gye yazijja nti oba Museveni ye yamuwa n'alaba nga kakembo alina endowooza ye Museveni z'ayagalira ddala n'amuwa sente ajje abagabire mwetunde emyaka 5 5 kuba ebbanga abo abasajja lye babbidde.
balina sente ze basobola ogabira buli muntu. Gwe kibaleemu olaba mu covid bagamba buli muntu baali basobola omuwa emitwalo 5 gyali 10,5. Kati kiki kyoba ogamba nti 15,000 we bazijja ne bazigagabira ku kyalo bagenda kukola loss. Gwomanyi mu myaka 5 sente ze babba nga Museveni mu State House akozesa obuwumbi 2.8 buli lunaku ennaku 360 oba ziri 365 mu mwaka ennaku 365 obukadde obuwumbi 2.8 zigwa wali buli lunaku ku State House. Naye nga bagula biki ebyo? Museveni emmere alya golodi ndi wa buseere bamugula Bulaaya n'abakozi baamu bonna. Museveni buli lunaku alya golodi. Ndowooza emmere gy'alya bagifumbira Bulaaya ne bagitikka ku nnyonyi ejjira ku nnyonyi abaana ali ekyenkya ne bakitikka ekyo ne kijja ne basasula cash ne bakola order ya lunch ne batumya lunch okuva mu America nayo ne bagivuga ku nnyonyi nejja sapa nayo bwe na Uganda mu abateefumiikiriza na kunyiga mu abaaki tubalaze n'ebintu ebyangu ebisoboka. Museveni mutemu bannaffe temutugamba byabufuzi byatutama. Museveni ajja tutta ye kati tukole ki? Sigale ewaka ja tukola mmere ya leero oyo tebana tetulina kye tujja kulya we tunesi dirwo onaafuna dirwo wakola emmere y'omwaka ndi era terugenda kukya okujjako ng'oyagadde luke nga weerwanyeeko lw'olikola emmere n'ogamba nti sikyakola mmere ya leero. Naye yiye akufufuggaza atakukulembera akufuga obufuzi akufufuggaza yakufufuggaza mu ndowooza ne mu bwongo ne mu ntegeera ayagala awo wookaabira awo obeere ng'okola mmere ya leero kubanga obadde tojja musumbuwa. Naye nga ye mu bwongo bw'akimanyidde ddala osobolera ddala obutabanga okola mmere ya leero. Kuba tosobola kuŋŋamba omusajja ng'alina $1.5 ogwa dola ng'asuubula Bulaaya asuubula China n'aleeta konteyina y'ebintu nti akyaba ku standard ekola mmere ya leero. Naye omanyi lwaki ffenna tuli ku level y'emu eyo n'abo abasajja abalinamu akasente? Kubanga atufuga yawo watwagala naawe alinamu ezo ssente ng'osobola ne konteyina y'ebintu n'ogiyingiza mu ggwanga ogamba okyakola mmere ya leero. Omanyi lwaki? Newe wandibadde osobola osigala ewaka oba n'ogenda ku faamu zo n'ogenda na mu bizinensi zo ndala n'oleka abaana ku dduuka lyo bakukolera ebintu byo ng'obireese. Tosobola kubeesigisa kubanga ne b'okozesa obamanyi nabo si bamativu n'ebiri mu ggwanga oba n'embeera ebizinensi yo gye wategeka mwewangaalira si embeera mwe wagitegekera si mativu. Naye njagala mmwe abantu abatambuddeko abali exposed abafulumyeko ebweru wa Uganda mutunuulire amawanga gano agemugendamu ag'abannansi abalala. Bannannyini ma bizinensi babeera nawaka babeera eri mu kunywa bukyayi babeera mu zi vacation babeera ku zi holiday. Bizinensi zaabwe nga zitambula nga tegudde nemalawo emyaka n'ebisiibo n'agigaziya n'akola ne zi branch endala. Zimolo ze mudigidiramu eyo n'amaduuka ge muzisangamu zimolo g'abannansi musangamu bagwira n'osobola n'okuva mu nsi yo ogenda okolera oyo munansi mu dduuka lye ate nga tabeera nawo tomulabanga nako nannyini dduuka wabula mulaba simanya manager wammwe supervisor nga bemulabanga be bagaga. Nannyini dduuka abeera waka kuzannya n'abaana obatwala ku biiki nakulaba bintu birala. Yes bizinensi yagimanagingira wano kwa kawunti. Kati gwe oli musajja wakolamu akasenteko oli musuubuzi mu Uganda olinamu $1.5 ogwa dola $2,000 kudda waggulu toli mu mativu tosobola vaako ku dduuka yadde n'olunaku n'olumu ne bw'ofiirwa abe wamu toziika tosobola ziika olw'ensonga abaana bajja kunziba ku dduuka. Lwaki bagenda kubba? Olw'ensonga sisitimu eri mu ggwanga. Ensonga lwaki toli mu mativu ojja okuva nawo bajja kubba. Nga sisitimu eri mu ggwanga singa eba ntebenkevu buli munnansi abasobola n'okweyola tosobola kubanga okola ki
tosobola kubanga wakolamu akasente kaako n'obeera ng'okyeraliikirira eyo wejjukiramu obudde obwawatwala ng'okuŋŋaanya okutwala ekitundu mitwalo ena egya dola okugiweza kati bw'oba tomanyi gimanaging naye munnansi agikulembera munno mukulembeze omutuufu gazi yakuteerawo eyo embeera nti ne sente ze weekuŋŋaanyiza ng'otegeera tosobola zimanaginga otya okuzirekamu omuntu yenna okugenda ne weetaaya nako olaba n'okufuka abo abagagga babeera mu maduuka n'okufuka tebafuka ajula okubagamba musooke mufulume ensibewo ngendeko mu kiyigo nkomawo kitegeera tewali gwe bwe bava beesiga naye ze kugambye mu mawanga amalala bannannyini ma bizinensi tosobola namulabako osobola n'omumala emyaka gye wasayininga okolera mu kontulakiti eyo oba mu bbanga ly'omaze ng'okola ku mulimu ogwo nga tolabye ku nannyini bizinensi eyo bwafaanana bakugamba wano nannyiniwo muwalabu wano nannyiniwo mu Canada naye tabeerawo musajja alina simanya zi NGO abeera mu zisimanya biki fundraising eyo mu Afirika bakola ne bafunayo n'esente ez'okuleeta mu Afirika avudde mu America ze ku vacation eri business zitambula yena ali eri ku kiyira asafinga gwe muna Uganda tukugamba ozuukuke tulwanirire ensi yaffe naye olw'okuba wafunyemu emitwalo 5 n'ogenda eri ku source of river Nile ejjinja mwagendedde na mu kibasi kyawamu ate ebyo ebibasi bye mugenderamu byobwo obusajja obwo Museveni obuna Rwanda era busigala bubanyuunyuuta novaayo n'ogamba twalidde sente weekend ewedde twali jjinja eyo ku Nairo twalidde sente twagenda n'ebiwala byonna sente kizolidde alo oba olidde sente kyemitwalo 5 nga nkuva kuwa example y'omusajja alika gu business gwe mu America nga gukola aguleke Dubai nga gukola najja mu mbulo ge mu paka alambula ebisolo namalayo mwezi mulamba ali mu Afrika alambula bisolo nava e Kenya najja Uganda nava Uganda nagenda Tanzania nava Tanzania nagenda uwa alambula Afrika ali mu kulya sente gwe wagenze ku source of the Nile n'emitwalo 5 oba okirira ku Lido n'ogamba twabadde ku Lido ku weekend twalidde sente na Uganda tozukuke tosobola yadde kugenda ku vacation ya wane Mombasa Kenya ey'emitwalo 3 bwegati aga Uganda kuba bw'olinnya bbaasi wano n'ogenda e Kenya mitwalo 5 ne bwe giba 6 n'ogenda e Mombasa tosobola genda yadde Zanzibar kweteka mitwalo 15 gya transport kuva e Kampala mpaka Zanzibar mu bbaasi ne bwe beya tiketi ya kakadde kuba kugenda Tanzania Nairobi Kenya Mombasa sa visa free just ogula tiketi n'oteekayo passport to ne bakukoneramu n'ofuluma naye ya tiketi onaagisobola kyokka tugamba abasajja bino babikola abasaudi abaana abakolera Saudi basiiba batugamba bosi wange yagenze vacation mu America yagenze ku Miami sama yayingidde n'agenda mu America mu Saudi ava mu Saudi Arabia alira sente mu America naye gwe ne neighboring country Kenya tosobola agenda ko Mombasa tosobola agenda ko wali Zanzibar Tanzania nomala oli emitwalo 3 mu mwezi oyinza n'okusenguka mu kibuga n'oddayo mu kyalo ewamu bwe tubagamba ate mutunyumiza byabufuzi bwe tunyumirwa bulamu olina bulamu bw'onyumirwa anko weerimba oba sister weerimba obusi bwe bayita obulamu bw'ogenda mu nsi z'ebweru omwana ava ku gundi gye bayita senior e Uganda ze bayita zi senior 6 ng'agenda ku college bajoyininga bavuga motoka ye bayida we batuuka nayo omwana obulayo luweze emyaka 16 kuba bo gye gisalawo aba avuga ku luguudo naye Uganda bw'oyimiriza wali abasajja abakulu n'abakazi abakulu nga si mirimu gye bakola nti gye gibasobozesa obeera ne driving license n'obagamba njala mundageyo munansi njala ombuulire gwe muna Uganda nga tolina mulimu gw'okola gukukiriza vuga motoka ng'oba tolina na motoka ng'olina driving license bayimirire wali abawera miliyoni ne bwe miliyoni na nnyingi bayimirire wali emitwalo 2
bw'oba osobola obaweza ne bwe yiba 5,000 buli omu atandika okunnyonnyola we yafuna driving license yaawo nosanga Munnayuganda n'aggamba mwe Museveni muveeko n'omuvaako mwogera osobola n'okufuna passport n'ogende bwe nga naye alaba ekyo olw'okuba kufuna passport n'afuluma eggwanga lya Uganda achievement era Museveni yamuyamba takimanyi nti eyo yemu just ku bu necessity obutono omuntu bw'asooka nabwo okuba nabo ebintu by'olina okuba nabyo national ID driving license ng'otuuse emyaka egivuga e Uganda singa kati abaana myaka 18 kubawo omwana myaka 18 aba amaze HS asobola ovuga ku luguudo naye ndaba we mulaba buno obwana buzaira bazadde baabwe abaagezaako okubanga batambudde nako bali exposed nga kavuga ne mukuba enduulu planned kid that's not being planned muleke kuba ba stupid si kuba planned emmoloka ffe Uganda tuzirabanga kya bugagga e Bulaaya abantu bazirabanga necessity buli maka kirina okubaamu kintu kya bulijjo buli akuze atuuse emyaka egivuga oswala n'okuswala bw'oba tomanyi kuvuga naye ffe Uganda awala kagundi bambi kaana kato naye kavuga emmoloka kyova olaba bannyinaffe ne bannyinaffe banje emmoloka zibamazeemu babafudde basingo maaza nga wagenda jasibo yakuvugemu muzaaliddwa muliriddwa bakanaabe muliriddwa n'abantu be mutalina kuliiwo kati omuzungu togenda musanga omukwano omunyumiza emmotoka tosobola musanga omukwano omunyumiza iPhone ebyo ewaffe bye bakyankalanyizaako basisita baffe bw'ogezaako muzuukusa bino byonna bw'oba wazuukuka ng'omanye ebifa maaso bigenda maaso mu nsi ebyo byonna ebintu obeera mu sayansi afuga ensi eno atambuza ensi eno oba ogenda bimanya omusajja tagenda kujja kukwana mbu olw'okuba alina akasubabu akusuula amatu omusajja tagenda kukwana nti olw'okuba alina iPhone eyo simu nga naawe bw'olina eyo mapeesa zisiŋŋana mu bbeeyi ate nga naawe bw'oba ozuukuse ng'otegedde ebigenda maaso mu nsi yo ng'omanyi bw'oyinza osavayivinga mu ggwanga osobola okukola ssente ne weetuusaako iPhone n'eggwanga bwe liba litebenkedde kuba ebbeeyi gye batunda iPhones mu Uganda si ze bagitunda e Bulaaya ebbeeyi ze batuguza emmoloka ze tuvuga e Uganda si ze bbeeyi ze batunda emmoloka e Bulaaya si ze bbeeyi ze batunda emmotoka mu nsi endala ojja kuŋŋaana nti bazikolera Bulaaya genda e Rwanda obuuza ebbeeyi y'emmotoka bino we tubyogera oba ababiwulira muwulira muti oba mumanyi tuba tusaaga oba nga tweyogezaamu kutuwaana naye tuba twagala otuwaana kuva ku makya ndi wano noonya bampaana ndi bavubuka bato muzuukuke ng'obudde bwammwe muzuukuke nze nabanyumirizaako katono ke nalabako nga Museveni apulaninga ku pulaningi kugajambula ggwanga nti takisi wagisanganga e Kampala wonna bwe wagisanga kobeere ng'ova Masaka nga bw'ofuna omukisa n'eyimirira w'oyimiridde era twaziswamiranga ku siteegi ng'ogirinyira bwerere ng'oweeyo Kyakameme ate ako akameme abasajja tebaabeeranga battima baateekangako n'obutto oba ebibookisi nga tekakwokya nga bakuvuga mpaka yonna oba ogenda Busiya nga gy'ogisanze dda ng'ekutwala naye ng'ate jjukira abaaliwo ku mulembe guli nga Uganda ekyalina entambula za gavumenti zi UTC emmoloka zaabavugiranga n'obwereere emmoloka transport yabanga wa layisi bino bye mutaagala kuwulira kitegedde entambula zaabanga za bwereere kamuzaala naye temwagala biwulira kati ffe twagenda okugiraagira mu 9 nga Museveni 95 94 98 eyo kuba nze natandika obitegeera mu 9 nga ndi mwana muto ntandika okusoma 98 99 97 ngezo takisi tuzirinnya nga n'akatogo nkugambye oli ak'ekikumi ak'ebibiri kati njaba mbuulire emmere ey'ebibiri nga n'ekikomando ky'olukumi tekikyakusa mu ogenda gijjawa naye ng'ebibiri byavaawo era byakyukamu tebikyali bibiri
byalina value naye terowooza nti value ya ssente egwa bweva buvi mu bbanga n'egwa. Bano bwe babba ennyo ne babba bye baba babbye ebiviirako value ya ssente okugwa, ebiviirako inflation. Babba ne batandika okubulwa bye babba ne batandika otunda ne bye batalina tunda. Ssente nenaabuuka kitegeera. Naye bwe tutakozesa mukisa guno nga tukyali bavubuka boyi, waliwo akaseera akagenda otuuka nga tukaddiye. Kakati bagenda kujjako n'etteeka eribadde lisigaddewo ery'okwerondera omukulembeze. Ogenda kukola otya? Kuba nkugambye ba political dealers be twalina emabega bonna b'omanyi baabeesigye bamawu. Baani bonna abamu babo bo baawanika nadde amatanga. Babetikamya baasala dda baali musimanya yalina ekibiina kye baali bakiyita simanya biki. Babeesigye FDC bazitunze eyo disigayizi beebuzaabuzamu zivuddemu obukyankalana. Tebaagala tubamanyi, tebabeerangako ba political opposition, baalinga ba opposition ba political dealers. Amateeka gali gonna baagakwatako ng'abasajja abeeyita bannabyabufuzi abakenkufu abagamba Kyagulanyi nti wa Kiboggwe, Munyuwanjaga, Musiyazi, tategeera, alina knowledge ntono mu politics, alina emyaka mitono mu byobufuzi. Bwe bali batunula ne bakwata ku kkomo ly'emyaka, ne bakwata ku bisanja, nga bwe bali abayivu abo batunula naye nga bakugamba bali ku opposition b'opposinga government. Kali ku ssaawa eno bakugiddeyo tulukalazi zaabwe bakulaze nti be bakola ki? Be bayisa n'amateeka agagenda okulemeza Museveni mu ntebe. Kati bwe nkugamba nti gwe Munnayuganda olina okubeera nga weetandika okwetegerera ensonga zino, ove ku bogamba mbu affe bye twabirekera bannabyabufuzi mba mulalu. Bakulaze nti bo bennyini ababadde bagamba nti Museveni mubi era tuwakanya ne gavumenti ye. Ate be bayisizaamu okulonda okujja munnansi ku ddembe erimuweebwa ssemateeka okwerondera omukulembeze gw'ayagala. Bo bennyini abakulaga nti bawakanya Museveni. Abandi badde nabo bali nga be bafuwa frontis mu maaso g'abannansi nga ffe tubasimbye ku migongo okulwanyisa ekyo ekiteeso kya Museveni. Kati nkugamba nti ba political dealers bamukyamu ng'era we twalabako ku religious dealers nabo baaliwo. Oba yali 2023 ba religious dealers mwabalaba era mumanyi feesi zaabwe. Kati bano babadde ba political dealers in this guys naye kati leero bavuddeyo ne bajjako ne beetimba mu maaso oli babadde eri mabega nga gye batuferera. Kati leero bavuddeyo olunye ne beeyanika ne bajjako ne beetimba mu maaso oli babadde eri mabega nga gye batuferera. Kati leero bavuddeyo olunye ne beeyanika. Omusajja omugezigezi omu baali bamuyita Malcolm X ng'akugamba nti gwe wekka gwe omuntu gwasobola okukkiriza omuntu munno okuteeka mu busibe naye bw'obugaana tosobola abeera musibe. Bano abantu ffe ababalonda ebyo bi MP byonna emu abaabiwa amaanyi ago lwaki mwabironda ate ne mubikkiriza era okusigala nga mukyabiwadde amaanyi agabikkiriza bateeka mu busibe. Essaawa eno Mpuuga de Mapuuga yafulumye Parliament agenda awandiika etteeka alireete bulungi alyetegereze era agenda asasulwa. Abantu simanya Masaka Mukungwe byebyo bye baamutuma bye bizibu bye yalabye nga bye baamutuma kukyusa mu bbago lya kulonda mukulembeze mu Parliament. Mukungwe tebalina malwaliro ye baamuwa 5 afu ya Kawumbi. Nakugambye dde omusajja azimbye eddwaliro lya Kawumbi, one person single handed tayayambiddwako muntu. Mpuuga baamuwa 5 afu ya Kawumbi. Museveni ewuwe buli lunaku akozesa biliyoni 2 mu obukadde 8. Kitegeera amalwaliro 3 olusajja lugalya buli lunaku
Puga yagenze yisa amateeka ku kwetegereza bbiiru simanya kugiwandiika oba baba bawandiika biki kati nze bye nagambye nti abasajja okukulembera eggwanga tekitegeeza kuba na mutwe simanya kusoma nnyo era temuddangamu okulonda abo bannabyabufuzi abajja ne beeyogeza enzungu mulowooza mbu abantu aboogera enzungu be bategeera isibeta banaye tudde ne ku nnimi zaffe enzaaliranwa kubanga oli ajja kujja nga abanyonyola ebintu nga mubitegeera era mumubuuza ebibuuzo okusinziira mu byabanyonyodde mu bintu byabanyonyodde nga mubitegeera naye bwe boogerayogera agantuntu gaabwe ago ag'ekisirusiru nabo nga tetebagategeera kuba nabo bye batuyogereramu babikoppe no Bulaaya tebamanyi lulimi lw'abazungu tebabitegeera nabo olumu bayisa ne bye batategeera okulaga nti si bagezi beba abantu gavumenti be yayisizaako ssente simanya buli mu honorable bamuyisizaako ssente mmeka okugula iPad oba bazigula ssente mmeka mukama naye nga tebamanyi nazikozesa naye nga bakulaganye eno nti bategeevu nnyo bayivu boogera oluzungu palamenti bateesa mu luzungu iPad zibeerako bintu bya luzungu kyokka ate ne babayisiza simanye ssente z'okubasomesa iPad enkozesa yaayo nga iPad ze bagenda osomesa ababaka ba MP abalamba era abatikkire abaana ne bwogenda awo ogenzi Kampala kati omwana omuto omuwere atanagendako na ku ssomero gikwata n'agijagolinga n'agizanyirako obugemu bonna ng'abumanyi era tebumuwangula obukuba bubi MP bamuzaayo asome iPad bamuyisiza ssente zaamwe wa musolo namba okumusomesa okozesa iPad so baganda bange twebereremu oyo nyaffe Uganda teri agenda mutunulira fe abalina omununula okitegeera ebintu bingi bye batukoze abo abasajja tebabeerangako ku missoni ya kununula ggwanga yadde abo abasajja ku ssaawa eno Munnayuganda lwaki twogera bino ebigambo tetubyogera nti gwofokasinge simanya tufokasinge nnyo ku byakulonda kuba betulonda bisasiro baali ku bifo twogera otegeere naawe ensonga zino nga bwe zimala okukwatako oyinsobola n'oyimuka n'ovaayo n'ogenda n'ogamba tuufu ono abadde atufuba tukulembere newaffe talina magezi munnonde munteekemu obwesigu nde nvuganya akasajja kano so tetwogera bino nti mwezuukuke mugende mwenyigire nnyo mu byakulonda biki twagala buli Munnayuganda azuukuke ng'avunaanyizibwa kyenkanyi ng'ebyo MP bigenda kujjayo okubasamira basaba obululu bwabyo nga mubakuba ebibuuzo ebigenda n'obasuuzawo emizindaalo badduke nga talina kyabagamba nga ze mu bantu bagezi talina kyagenda kulimba abadde mu palamenti emyaka 2015 ng'omubuuza lino enteeka ne lino lyayita muli kuki tetwakulabako ku fulo ya palamenti tubuulire tunnyonnyola enyi buliifu obuzibu obwaliwo lwaki lyayita kitegeeza atamwetamwe mugambe va wano tolina kyotugamba naye bino simanyi oba bwe tubyogera mubiwulira oba mwagala obitegeera temubiwulire era temubitegeera mubirekawo mubiwuliridde kitegeera naye nga baganda bange tulina okwebeereramu eggwanga lyaffe teri yagenda litwagalira okujja ku ffe bennyini baba balina olyagala tulyagazise n'abaana baffe kitegeera nze nkulaze abasajja ebikolobero bye batukoze tebabeerangako na mulamwa gwa kukyusa ggwanga nedda ekyo oli takikulimba yensonga lwaki balwanyisa His Excellency kubanga agenda balinyira mu mugaati gwabwe mugaati kigwalinnyamu kubanga bw'anaalinnya ku ntebe mu bukulembeze bwe tewagenda baayo ozi opposition olina kujja nga oli musajja mugezi nnyo ogenda kuba opposinga ki olwedda agenda ba akulembera abantu magezi ki g'ogenda okuleetawo ojja banaawe oswala ogenda ku opposinga ki tewali
ogenda ku opposinga ki? So baganda bange twebereremu, tukyali bavubuka bato, eggwanga lyaffe. Eggwanga Uganda teririna gye liraga. Omunyarwanda ne wanaaba alitututteko era lyo terigenda senguka. Kati kiri erife okulibakwasa kubeera ffe ababa balibakwasizza. Lyo liba teryewadde eyo, liri mu position awo Katonda we yalitondera. N'abantu be yalitonderamu era yeffe tuba tusigaddewo awo yatutondera. Kati oba mulinda Yesu awanuke mu ggulu awajje ne zimalayika ndowooza atandika otugumbula buli gwe mulowooza mbu yatulugunyiza Uganda. Katutulule tumulinde Yesu bw'alituuka. Bwe muba temulaba Yesu gwe Katonda gwe yabasindikira, ate tetuwali musango, buli omu yeesibire mu nnyumba y'akaabe. Buli omu yeesibire mu luumu ye, yenenye yekka. Bino bye mudda ku mamidiya ne mugamba Bobi Wine watusuubiza struggle, jangu otuyambe mukama waffe. Bobi Wine alina ebizibu ebibye naye ne famire ye. Naye abaana be beetaaga okulya, beetaaga nabo okukyakalako ng'abamu we bagenda ne balinnya ku bibaasi ne bakyakala. Abaana ba Bobi Wine mubalabayo ku zi CP4 zammwe. Kati tulina okwebeerera mu baganda bange. Eggwanga butalyagale teri yagenda likwagalira. Taliyo, nze nkubuulira. Taliyo. Taliyo. Bejo wano okola kyawo, jangu obuuze ku bantu, nze nsigalewo live. Temujja ku live mubeeri. Bajja bitegeera lwa mpaka, tolowooza mbafaako. Buli omu eggwanga lijja muluma ku lulwe. Lino eggwanga liringa bya buwangwa. Akitegeera. Ebyobuwangwa tubigaana naye ebyobuwangwa gye biri byekizisitinga. Buli omu bimuyisa bubwe, bimuluma ku lulwe. Lituuka ne likuluma ng'owulira nga butuufu nkoze. N'otuuka eyo ne weepimamu mu by'okoze ng'ogaye ekituufu singa mbadde mu ggwanga ettebenkevu nandibadde wano. Oba bw'oteepimaamu kuba eriyo era n'abateepimaamu. N'atuuka butuusi n'agamba naye emisolo nga ginyinze, bizinesi ng'alaba ka bizinesi kagwa. Atunze obubanja bwonna abwongeddemu kagaanya okuyimuka kagwerayo bugwezi. Kumbe ssente buli kaatunda atundira ba Museveni ayongera bagejjesa bisakiro. Kitegeera awo buli omu aba agenda kuyimuka. Bano abasajja tubadde tulina bakuba tubabulize mu ttaka. Kitegeera bampuuga tubadde tulina bakuba nga tebakyalina nawe basobola yimirira kumatiza bantu kwogera yadde ekigambo kuba balaba otubakubye ne tubakuba mpuuga twamubba ekitiibwa kye kyonna kye yali yeewaana nakyo n'obugezi bwe bwonna ne tububulizaayo. Awo n'atandika ayagala leeta tteeka lya kuyisa tteeka era ndowooza n'eryo mwe ligenda okugiramu ebyo ebyobusiru bye yagenza owandiika. Aleete etteeka ery'okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Baali mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka gwe yatulaga nti bo bamwagala nnyo era bantu be nnyo. Tebavaayo yadde okwasamya abamwagaabwe okwogera ku nsonga yonna ey'okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Bo bwe babakwatako olwo baba batyobodde Obuganda oba be ba Kabaka sikitegeera oba be bakola Obuganda bokka be Baganda abali mu Uganda sikimanyi. So baganda bange twebeereremu. Buli muntu aweeyo obuvunaanyizibwa ku ggwanga lye. Buli muntu akole ekisaanidde ate akikole n'omutima gumu. Buli muntu ayagale eggwanga lye. Situla omwoyo gw'okwagala eggwanga lye. Tolowooza mbu struggle ngirimu ku lwagundi. Towagira. His Excellency takyetaaga buwagizi. Twamuwagira dda ng'ayimba. Ayagala jasi bantu ffenna tutegeere kya kozi gy'aliko. Tufune laavu ey'eggwanga lyaffe. Kuba singa tufuna laavu y'eggwanga lyaffe, nze nakugambye ekintu kimu. Bwe banaaga nti economic shutdown, n'amulimi agenda okulima tajja kubirimayo. Jaga leero baatugambye lwakwekalakaasa oba leero lwakwekalakaasa ensi yonna. Baagambye buli omu kyakola akireke. Ajja kulekayo enkumbi. Jaga leero baatugambye lwakwekalakaasa oba leero lwakwekalakaasa ensi yonna. Baagambye buli omu kyakola akireke. Ajja kulekayo enkumbi. Famire ye mukazi we n'abaana be mpozi ne baganda be.
be bantu be segera wano talina gwe yayita kuba essaawa eno Bobi Wine ali magere nze siri magere simanyi najali naye nange tamanyi najendi ku ssaawa eno zino ze twogererako zino talina gwe yayita naye talina yamuyita yereeta yekka kuba kati singa weebuuzeemu singa teyajja twandibadde tugamba ebyo byani akasajja era singa katukamula bubi nnyo nga akakamula Kwete twandibadde essaawa eno tusonga mwani olugalo nti ebyo byani essaawa eno omusirusiru ayimirira ali nagga ebyo bya Bobi Wine n'abantu